information ngowe nkyukakyuka okimanye era ku mikolo His Excellency tulina omu Kyagulanyi Center mu njagala kwebaza abyogera no wadipa webaza tugende maaso bude honorable Sekas honorable to be na Kasongola South Consumer yagunda katika atumide ku alinnyo nene yagambye nti honorable Kyamuza collecting excellence bayinomu sebo tukino bakibasomesa soja ayinza okuyolerawo bakibasomesa kino waliwo ku national enterprise for bali mu kuwabya eggwanga bakibasomesa eggwanga mu lwabye bw'emirimu yesomesa ali omukyala mama Nakaseke Nakawoya yabasomesa angambye ali ku leadership institute wa yabasomesa yes kati ekyo nkikugambye honorable John Ken Chama akitegedde foot soja ayinza okuyolerawo ku mukolo ngo akubuze oli kuki ayo linyi kitegedde kati kugambye sebo waliwo amateeka egatakolera nedda sebo yakodi dikora respect ndagala kwebaza abatawuliza mukuluziwa ekyambogo wali Nakaseke bali tuliza mukulu Igazavi essemuto mukulu Kabande Kapeeka mukulu Kigundwe Bendegere bali tuliza mukulu Kagwe Kifampa ku saluni mukulu Vincent Serugwe Nakaseke mukulu Vincent Kagoma kansala Lwange Rwetunga mchala Nambasa wali Dubai na yengo liwe Segali Nambasa ali Dubai Segali waze mijinje chairman mutibwa sebo kulisayo nye ekimuli ne chairman nanjoge n'abalamwe n'abali mu kutuliriza kakati tulina obuzibu obuli mu gwanga nti emabega kawo nali ngenze Massachusetts mu America nengenda ku Harvard Business School nengenda nonye gundi ono council ono sena kuzina abadde ali wana asomesa ku Harvard Business School council opio nga munonya antwale ndabe ku mukyala Jennifer Musisi omukyala oyo she's a lecturer in Harvard yakola ne wakubadde alina mistakes ze yakola ng'omuntu she did very good work for Kampala kakati ne Yezu bamukuba obuswanyu ne tekitegeeza ndi talina omulimu gwe yakola waffe Nakaseke bwe tutuuka ku lunaku lwe bakomererako Yezu waliwo omusajja gwe tuteerabira nti ku mulembe gwa Pontio Pilato Yezu ne bamukomerera ekyo tukyogera buli mwaka tutuuka ku lunaku nti ku mulembe gwa Pontio Pilato ne bamukomerera naye nga ne Pontio yali akimanyi nti Yezu yali talina ki musango naye kati naffe twakimanya mwakomera Jennifer Musinga talina musango twakimanya nti teyalina musango waawo yalina ensobi neze yakolanga entonotono naye twasabira kino tukisaba mukulu Museveni kitukola bulungi nnyo bw'okomyawo mukyala Musisi yali okudda tekimanyi naye nasanga nga kiwasamwe atagenda okudda wano yasanga ba mafia kumpi yali tasobola kuba nejinga basajja bano kuba ekisooka baluvu okubiri bekikwatagana ku mateeka bakiteeka eri bbali era kyova olaba Museveni bw'abuuza alina palamenti kaako ekiro ene yamu bemogera mu byetwogera mu parliament yaffe mu August House eyataye bwana Amongo tubyogera ne Museveni alina ka parliament kaako ekiro tekaliwa akaba twateera embundu era kubobe basalawo oba bino bye mutesezza bikola oba tebijja kukola era olali butamaguzi kanage kankuwagira akamonongera muwagira buwagezi president w'abaana afuga eggwanga alinako basooka ne bafumba ne babireetera mu bawala mu biisa yeggwanga bwe lifumba yabeera mu cabinet era nje batule kakafu kagamba sikagamba asigamba kano ka cabinet balina ebigambo byo president kubulira ojja kutuula wansi webako ojja bijjukira balina ka parliament ka state house oba office ya president ne cabinet ya executive etuula ebyo biriwo baliwo kali akaabwe ka informal parliament wali akatonotono akaabwe kalimu abantu nga bameka tekawera abantu 20 era wako batuula wali nga bagamba akwogere
bugumikirije akoze tugende maaso badde nkugamba nti ekikulu ekibuga kino Kampala tosobola kyoganizinga kati buli wolaba nga olina head of state nga bakulembera nabo abayita my boy my galo omanya bonna babalina kumutya kati Museveni ne bwakola ensobi teri minisita asobola muwabula kiwali kabebewa n'abawabuzi be bamutya n'obalaba bonna bakankana n'omugamba oyo muntu nga gwe ate akwesibyeko akweripyeko kubanga alaba don't have the capacity okumuchalenjinga ayagala nyama tamuchalenjinga kati bwe batuuka wali bonna yigwe balabe ensobi kubaffe twamugamba twamugamba ffe nti tutambula mu bitundu bingi naliko n'omusajja omu bamuyita Mahoro nengenda naye Rwanda eyo ne mugamba Mahoro twasoma naye Makerere nangamba nti ankutwaleko eno mugandambule Mahoro kati ffe tutambula tambule ne mugamba nti twasoma ne Mike ali eri wamaanyi Rwanda eyo mugamba mukola muti okubaba nti Rwanda eri organized yes kiwano kube motoka wa motoka wa boda minisita toleta matanta ga gombo jo kuba bigombe byo kimenyo ite ku pavement mbo ogenda ma baina order yes why do you have order in Rwanda nangamba nti ekintu kiri kimu leadership abakulembeze bo mu bamuli ne Uganda bafaanana batya reno mpulidde ayogera nti ku mulodi nayo soma abalodi omeche bayita omulodi road of a city omulodi go bimanyi John Kerry Lukyamuzire kate kubeera ngata bimanyi ti olwerwe entamu owulira gwe bayita omulodi information ate olumbo wetamu wano step nakikiridde aletamu omulumba wajawo gamba ati katono nnyo kakuyamba bino byogamba nti owe Rwanda ye yakugamba leadership naye nabo balina ebibasomooza oli awo ne bategomba kyenkugamba nawe bw'ogenda eri ogamba kisobola regardless era nze nakugamba nti there is a difference between Rwanda and Uganda nzisegomba kubeera Rwanda era bwe nzijja ne nkugamba nti fewa netteeka lye muleeta Rwanda anti abantu mu kitundu ekyo ekye Rwanda wana eddembe lingi eriteri feddembe letukolesa ekyo ekitigi tuye ekitigi omuzadde nga bakubuliddemu okukola kyoyagala okusaanga Rwanda katugiveeko eddembe lingi nga tolina wuwaali mukomera tolina wo gwe bakunyigidde eddembe lingi Rwanda tolina wo gwe bakunyigidde tudde Kampala onalebo kati nze ndeka nkyakugamba otuukayo mu hoteri noleeta omudomo guyinza okuvugira onalokero kyamuzi onalebo Rwanda tugiveeko muveeko Rwanda tugiveeko mugamba nti ffe wano kye twetaaga okuseparating okuteekawo kye bayita separation of powers. Mwami Museveni we yajja wano bateekawo gye bayita decentralization program era naye efaanananga Kampala ne tugamba district zikole emirimu nga zikoze eki zeetongodde ne tulonda abakulembeze ab'enjawulo naye olwaleero bw'otuuka yate decentralization program bagita temukyalonda bakulembeze babalonda naye but they are internally disempowered nolonda kansala naye ng'omuwa emitwalo babawa 3 bakansala bali ku magogola district tojiwa sente yaga district ekole emirimu ne tojiwa sente gyotuula mu muyise esimbi kiza gundi nawe gonna bulidi janga ateesa nenda sebo neera nange mbanyina kakati nafo ne tugamba mu Kampala Mwami Museveni nakwe ezo yagenda okulaba nti okusolovinga ebizibu byawo okuleeta mutabani we mbu yabakola amakubo brigade eri mumajje ekola amabaja engineering brigade tekulirwa media era ne mutabani we yali alambula amakubo omusirikale w'okulambula tumugamba ekintu kitono nnyo bw'oba oyagala eggwanga litambule kye tuyita separation of powers respect departments yadde ono Lord Mayor Lukwago siwe NRM zokuba nti ndi opposition na Kaseke tekingana kwa respect Mwami Ignatius Kom chairman wa LC5 gwe balonde na Kaseke era we tubeera wali mu council tugamba we are all leaders
separating ati ono mubaka wa parliament ono chairman wa LC5 ono kansa regardless of our political parties natugamba kiki ekyetaagisa kakati obuzibu bwe tulina abantu abasinga abafuga eggwanga lino they are not civilized bafuluma ebweru w'eggwanga yesu ulize ebigambo byange bafuluma nnyo ebweru w'eggwanga mu Amerika n'obalaba mu kiko gye bataggwa kweserejja n'obabuja mwegombayo ki begomba mayumba gano agalinga amawoteri ge bazimba ewaabwe n'otuuka mu nyuma eno oyingira mu nga tuli New York wa Bideni mu nyumba naga tweno nyumba yange naye bw'ofuluma amaka g'abana ate nodda mu Afirika n'osanga ebiguudoguudo bibalinaanye awali nyumba yo wali kibuudo ekyo olumu nagenda ono ogundi nga tanafa Mutebire governor yalina mukwano gwange wa Bank of Uganda yalina mukwano gwange eyo neighbor we nemuja nti ekololo eno bali bakoleddeyo nga wali very decent nga buli oyogera kololo muyenga naye mu biseera ebyo nga wali decent wafugibwanga ate abasajja mu eggwanga lyafugibwanga abasajja abataasoma abatalina madiguli abalimu omuyeka atasoma yali aminiika basigadde babadde basajja bayivu bano omusajja ono eba abakafa eyakafa ono eyalinga ow'amaanyi ennyo wane Bombo Nasulu balina diguli balina diguli meka kubanga bojja ng'oli organized n'ogamba twagala okuorganizinga ekibuga you can n'olwaleero bino byendaba kimanye n'opposition yefuga NRM ebyo biri unnecessary mu service delivery era ffe sebo bojali mu parliament kino sebo speaker ffe Walusimbi fojali mu parliament n'otandika okuleeta emboozi z'ekirema mbusimanyi kino kyayisibwa NRM bakusekerera bagamba this is the parliament of the Republic of Uganda bitu bobisa mwenna bw'ofuluma wali eri mu kakuniko bw'otandika okweyogerako nti nze ndi wa NUP ndi waki naye bwe tutuuka wano kankugaye ku policies there is no opposition policy and NRM policy zona zammwe za parliament mu era kye twagamba mukulu Museveni kuba Museveni ye kyasuubira nti buli kimu yalina okuba kikulembera ku nnyanja yalina okulemberayo eno mu mwanya yali yazze ku mwanya omulaba n'omugana ofa kimunonga n'ofa ku mwanya alemerako kati ne mumugamba nadde eno ku byamanda temumanyi nti Chako is a business to our small community waliwo abagifiramu ddala famanda gatuweereranga mu byalo nena gode bagayingiramu kubanga bano John Kerry Chamu sebamanyi nti kati amanda Dubai gagula Uganda Saudi Arabia gagula Uganda ne China bagatwala ebweru amanda Chako buno buchako tablets mbadde manyi waweerera house Chako tablets bagajjawo ne waffe bagajjawo ne waffe kati Uganda ye leading exporter y'amanda wano mu region abajaga temannyo ekibanga kugoba ko lutamaguzo bo Walusimbi ba John Kerry Chamu tolowooza nti baba tebakyagatema gwe bakugoba konti tokkirizibwa wano waliwo sente vaawo nga bakugoba ku kyennyanja ati waliwo ki sente nga bakugoba ku musenyu abamu basanga bisino twaka bingi mu kkubo ne beebuuza bino ebimotoka ebisomba omusenyu kuva ku Januari paka ku Januari ate nga bisomba okuva ku Monday paka ku Sunday omusenyu gulagawa nga tubagamba nti ebimeeri bijjaawo ne bidookinga ne bagutika ne bagutunda China ne bagutunda Saudi Arabia in fact kati Saudi Arabia ne Dubai zezimu ku leading ku Kampala era kyova olaba nti with this money bano abasajja ze bafuna bakugamba okuva mu buyinza wakiri bamale kututta mwe muli eri muli ndambu kimanyi bateesa ngeri gye banaava mu buyinza Professor Waluka njijawo ojamu eŋŋamba lwaki tokola disclaimer njijawo amaliriza ebintu esubmission osigaza dakiika emu kuba badde awulirize peni yina awandika dakiika emu kati ffe tugamba ffe tewaliwo ene sort of kutunnyonnyola kyosobola tugamba lwaki Kampala afaananga bw'afaanana ekisooka abakulembeze bonna bayivu at all levels ba inginiya n'oli nga bamuyita inginiya naye ng'olaba inginiya tayawukana na mulimi weewange kaasa ng'ombe mu nnimiro dokita n'obujono dokita wa bisolo nti dokita wa bitabo kakati bw'otuuka abo nga batudde wali mu kanso naye ng'olaba kyolaba kibasinga okukola ennyo kwekuba bikonde kwaffe tusuubira nti you can use okuteesa
kati mwekubye bikonde ne muteesa ne mugamba mwagala kikubaffe kye twetaaga mu Kampala sibitiibwa Lord Mayor simanyi honorable Lord Councillor si twetaaga amakubo twetaaga oteka kati sebo njagala ku ekyokulabiko bwe twagenda nze nina ekibuga ekimu kye nagendamu South Africa kita Sandton kwa South Africa yemuku erina ebirungi South Africa nze bwe mba ntambula ntera okutambula n'akakebe kanga akakiwi akakuba kunga lwaki naye bali bambuze no kiwi woze wakina atende waffe boluve kasa ngombo je Kampala kwa wakajja unakawelo ko isako wote n'okuba ko kiwi akati batugamba balinaze baita bawe bulitisa abantu bechabagonya bangamba bagara bakurabeko ebigambo byo South Africa je basoko kola balinaze baita incinerators ebintu bino ebimu bye mulabanga temusobola bikola mu manure dale ebyo ebiri plastic basobola okubyocha ate ne babeerawo n'ebyuma ebijja ne bisengejja mu plastics ne babitwala bino bakuyita okukola plastic okumuddamu kati ne baddira bino ebimu ebisobola okuvunda ne bateekawo plants nga zikolamu ebigimusa naye olwokuba nti bano abasajja abatufuga bavaeyo tebategerekeka na kutegerekeka bw'omugamba tuteekewo ekyuma ekigenda okukola okusengejja kasasiro kijjemu biplastics kiteekemu kikole ebigimusa kikole eki nga basooka kubuuza awo nfunirawa ng'omugamba te tulinawo ofunira bulungi ng'asooka ekyo mukituuleko mwagala kuleeta Lukwago mugejjewaza atulyeke kati nze ne bwe nsanga Lukwago ng'akaaba sisobola kumusaasira lwaki nga Lord Mayor ne bwe nsanga mukyala gundi ono Kisaka ng'akaaba sisobola kumusaasira yadde bamufuumudde kubanga Kisaka era gwe bagenda okusawo agenda kubanga Kisaka kubanga bano abasajja bo kye baagala is to control you as a robot tosobola kwerowooleza kyova olaba mukyala Musisi yalinako kye yakola ekyenjawulo bamuwamu ke bayita autonome ng'era akolekitinga ne ssente n'azikozesa with authority negwe n'obeera nga gwe Lord Mayor ekitongole ekyo kiriko ekigambo authority naye ng'ate bw'ogenda okukola emirimu gyo ogenda okukola emirimu gyo nga there is no authority wokolaki exercising n'olwekyo sebo nga maliza mu dakiika nga tewera ffe tusaba mukulu Museveni kubanga yaziŋŋamiza bino byonna sijja kunenya bano bonna abaliwo nti ne bw'oba oleese mu sirikale kubanga everything kati olowoleza mu magye ne mu malwaliro ojja kugamba basindikeyo amagye muki nze kyenjagala nga Munnayuganda sifuddeeyo ani gw'oleese ne bw'oba oleese oba oleese executive director oba okomeza omukyala Musisi kuba nze nkugamba wano ku Radio Beat nti nze omu kubasooka okusanyuka nga mukyala Musisi omukomezaawo ffe mu bakatuliki yadde twamuvuma mukyala Musisi nange naliko kubamuvuma nti aleeta olukaalikaali mu kibuga naye ffe mu bukatuliki John Ken Lukyamuzi mukwano gwange akimanyi ffe mu bukatuliki tulina kye tugira agurupa tusobola okugamba mukyala Musisi agurupa emirundi esatu kufuba kanso akazira gokayina tuva wano tunga tutandike new chapter omutawano gwa kesisi okusookera ddala era tikatulina ntolinyo tuva wano okusookera ddala njagala kubiyisa mu bufunze ebiyisemu nnyo nyini ddala Honorable Lutamaguzi waliwo kyabadde ayogerako wano naga nti bwe tubeera mu parliament tewabeera bibiina nga badiscussinga policies badiscussinga ebintu ebiyamba eggwanga naye naakugamba n'okugamba nti ebyo bwe tufuluma mu korido za parliament buli muntu nakola ki ngoda byobufuzi kakati njagala okumubuuza nti ate lwaki byonna bwe mubeera eri mubeera kitole kimu bwe mufuluma nga muli mu korido za parliament byonna ne mubisiba ku gavumenti ya President Museveni babikoledde wamu nozobeera omuwulira sebo demu mu second nga tewera ebintu ebitugatta nga banansi waliwo ebitugatta for
example entambuza y'amasanyalaze mu ggwanga epere Uganda ne ageetaaga amakubo mwena kibakwatako ekitukwatako nze ne wakubadde sibeera ku nyanja kinuma nnyo kuba omuntu ow'okunyanja oweoba ku bibuji puliante nakasongola babatta kakati nkugambye waliwo policies ezitugatta kati bwe tutuuka ku kino ekya constitutional review awo tusobola okwabika ne tugamba yono omusajja atufiirako kikiyetadde waabwe awo twabika nze question yange ndowooza ogitegedde nti bwe mubeera awamu kufula ya parliament muba temwetemyemu bwe mufuluma mwene mubisiba ku gavumenti owuliriza bulungi nnyo muganda wange olw'okuba gweoyagala ebifuba bya gavumenti ebituufu byabwe kubanga gweoyagala ekiyita political mileage mwe mwagala political mileage nti kati mugende mu Central Africa egenda nnyo eri prime minister nti ekiseera kituuse kaakati buli awali urban area town wabeerewo arrangement ekolebwa enjawulo enediringa ne kasasiro okutegedde olw'ensonga nti singa ekyo tekikolebwa ebintu bingi nnyo ebijja okutuusa abantu okugenda mu kooti bavunaane gavumenti nga bagivunaana obutaba na buvunaanyizibwa okudiringa ne waste disposal era mu mateeka ewaffe mu nsi y'amateeka waliwo omusango gwe bayita Rayland versus Fletcher ogwawaabibwa mu 1868 Rayland ng'awaabira Fletcher okukola ebintu ku kitundu kye oba yalina technical worker yagenda mu ttaka neyesanga nga interruption gyakoze ku nature etoti ekosezza neibawe kakati eki escape y'amazzi amakyamu gagenda ne gakosooli olwabali okuteeka ali ebintu ne bijjende wa neighbor abazungu kye bayita nuisance escape of that nuisance naye nga omulamwa gwonna guva ku musango omulala ogw'amalukaawo gwe bayitanga Dono versus Stevenson mu Scotland mu Bungereza omuntu yagenda okusaba ekyokunywa ne girlfriend we bagenda okwetegereza mu glass nga mulimu ekiyenje ekyavuna amazzi gebasabye okunywa ne bagamba omuntu Stevenson yabadde alina okulaga obuvunaanyizibwa nga tannatuwa kyakunywa yali badde atunula mu glass gyatuwa nga tannatuwa kaakati abantu bangi nnyo abo abaliraanye ekiteezi era amazzi gabakosa nnyo bwe babanga beekuŋŋaanyiza obulungi ne bagulawo omusango tegedde total criminal negligence y'amaanyi nnyo criminal negligence eyo kubanga ebintu catastrophes abadde associated nekitezi nga mwe muli ne methane display and so many other dangerous chemicals kiyinza okubeera a counter-class experience. Okay. So wetaagawo enkola ey'enjawulo ng'ekulembeddwa gavumenti ya Uganda erabe a sustainable way of dealing with the waste management, waste materials. Yes. Ezifuuse ekizibu mu kibuga mu Uganda yonna kumbe si kibuga kyokka. Not only that, yayogeddeko obwetaavu bw'okukuuma amazzi nga mayonjo era nga malamu, kubanga contamination eyo eyinza okugukira mu Lake Victoria gayinza okugenda ne galwaza ffe mu knowledge environment tulina ekolo gye balina kye bayita live waters, amazzi amalamu. Amazzi amalamu tugeta malamu geyongerako mangu okuba amangi. Dead waters don't gaba stagnant. Exactly. N'olwekyo ensonga ya kitezi nsaba ekyokugoba Kisaka ne banne tikimala, government erina okuyimukiramu at central government level kulaba nti waste disposal of the nature of kiteze dealingibwa with as soon as possible. Bakikulukalira ebisaaniko bireme okukaswa obukaswa bw'ebityo bibeera awantu biralongoosebwa. Tutuuka ku issue ya Kampala. Nokoddeyo article 5 clause 4 egamba nti Kampala located in Buganda shall be the capital city of Uganda. Yes. And it shall be administered by the government. Ekintu ekyo tikina makulu. Kubanga anda ku musango ogwawabibwa Nabila Sempala versus Electoral Commission and Electoral Commission,
constitutional court ngati yesazemu yagamba nti osobola ne Kampala ogiteekako ebiwunde byoyagala okugiwuma n'ogitimba metropolitan bibagitaddetaddeko ebyo naye under the constitution of Uganda administration ya Kampala eteekwa okumakinga ne article 176 ne article 177 of the constitution. It must be managed like any other district. Nga ebigo ebirala ebyenjawulo nga district ndaba zifugibwa tolina kulondamu kanoga ndino bafugibwa mu kufuga yanjawulo lwaki basikola batyo. The government of Uganda okuva ruling bwe yakolebwa atone general tajuliranga yakkiriza kuzokujulira zagwako nolwekyo Mr. President sir, with due respect to you kikukakatako obutajomera kooti kyeyasalawo ku kintu ekyo. As if that was not enough, Mr. President sir, I am addressing you, Your Excellency, okugamba nti Kampala kya be administered by the central government tekina makulu kubanga ne district nga Masaka neerebwa etyo Bukoma Nsimbi n'endala zonna eziri administered in accordance with the article 176 and article 177 nazo zifolinga muvunanyizibwa bwa central government. Kali kino okolayo tikina makulu atikina makulu kubana ziri rawe ziri. Yes, naziri bwe ziri era kyannaku nnyo Mr. President. For example nokolayo ekimu ku nsonga lwaki bayagala okuwaayoko obukubuyinza ku districts zisobola okweexercisinga some responsibilities in service delivery okutegedde districts ne bagamba nti buli district ejja kubanga ne public service committee esobola okwerondera abakulembeze baayo abakulembeze abasiniya bonna abo Kampala balondebwa President Museveni. Of course, executive committee yagironda amamyuka n'abalala. Waliwo nsonga lwaki bandirondeddwa President Museveni abantu ababulijjo nga bayita mu districts zaabwe nga tebanagenda ku federal level basobola okwekulaakulanya partially nga bayita mu district. Ne balonda abakulembeze bano abana abakulembera obulungi. Yes, era eno y'ensonga lwaki mu 1989 bwe bali batandika decentralization order Professor Mamudani batandika ne districts 13 songa twali eyo mu atano mukaaga ne bagamba tukole pilot project tuvaawo tugenda tusembera abantu bafuna obuvunanyizibwa bagende nga banenewa responsibly in terms of knowledge and capability. Tugende nga tubasomesa nga bagejja mpola n'olwekyo mu ndaba y'ebintu byange ndabira ddala nga waliwo obuzibu bunene kubanga gundi edinoti ya Capital City Authority Act egamba nti ekitegesezaawo etteeka lino kwe kusobozesa gavumenti ya wakati okulaba nti etunulira Kampala mu ngeri y'enjawulo sikyo. Yes. Naye njagala okutegeeza nti ebimu ku ebyo ebyogerwako mu act eyo ng'obuvunaanyizibwa functions eza authority ne mayor nga omutaddemu ne executive director ziraga nti singa tewaba interference ya government ya wakati nga ba combining the efforts za road mayor authority ne KCCA basobola bulungi okutwala ekibuga maaso uninterrupted nga tekintu kikwatiddwako kirala kyonna ne bakitwala bulungi nitambula. Yes, for the road mayor bamutaddemu. The road mayor shall be head of Kampala, political head of Kampala. Yes. Perform ceremonial and civic functions. Akola emikolo egy'enjawulo. Host foreign and local dignitaries. Abagenyi bonna yabwerukaminga okuyingira ekibuga. Akati abagenyi abakulu ennyo as I report right now nabatukira wa Kisaka. Road mayor oba yabeebalamye. No, I'm just giving you right. Oba road mayor abeebalamye. Ebibuga byonna bye tuwulira Johannesburg, New York, omuntu omukulu ennyo olutuuka asooka nga ajja okulambula ekibuga road mayor olwa confusion ene yakiriyetingibwa nga bayita mu act byonna biriyo ng'ebiri wa Kisaka era mubadde mulaba olutalo lubaddewo wakati wa road mayor n'ekisema these are indifference is not necessary. You are building a unit collectively using several forces within the same establishment.
ngolumba dakika osigaza kwekyo just recently in the recent arrangements authority ebadde eteesa ng'etwala nga meya atwala ebintu mu authority ne babiteesa bateesa ku bintu bibiri byengenda okukomako ekyasooka kyali ku nguudo meya yakola research n'alabira ddala nti enguudo engeri gye bazikolamu tetegerekeka in Kenya Rwanda bakola bulungi bilioni 5 zikola enguudo kilomita eno ya bo bakisaka bagiteeka ku 13 bilioni 13 tegede kilomita emba gikola bilioni 13 nge Rwanda bilioni 5.3 okola kilomita namba ne babaawo ne bagenda ku kintu ekikulu ekiri central mu urban planning ekyokuddukanya obutale bagamba nti abakozi b'omu butale beerondera abakulembeze baabo naye kyewunyisa okulaba nti ehoro president head of state yamanya nti Suzana yali ko wino ne baba yamujjayo Suzana mu wino yavaamu ng'ambe eddembe lyabwe eryokwerondera ki kyamaani wakati kubukoma butya ng'abantu abakola mu katale tebafunye si abantu abo kwerondera muntu gwayagala wera nnyo onalebo kendo ndowooza nti ekisaanye okukolebwa first of all etteeka eri lamula Kampala fuwe fufululu lisaana live mu ddiiro it is a confusing agent ekitasobola kusobozesa kibuga kugenda maaso wera nnyo onalebo kendo kyamasi onalebo to be mukolo Stephen Bujingo ensonga za Kampala obadde obeera Kampala obeerayo mbeera yourself omutawana guvaawo era sobolira nayo omutawana guvaa kati egumwe omusuubuzi mwe temuli abasuubuzi bali bokka abakulembeze by'obufuzi babayita political department ya Ekulya Road Mayor eri yokka abakulu ba Kisaka executive director bali bokka security eri yokka RDC naye ali yekka at the end of the day tubawo omusaala niyo confusion tediva Kampala engudo zikyali mbi amakubo gakyali mabi transport yalema itoda bagigoba byonna omutala guvaawo gwabeera Kampala tukyalina ebizibu bingi olw'obukulembeze oluteereddwamu obungi ate nga buli bukulembeze alondewo alaga amaanyi ge alaga nti mwali mu office takwatika political wing meya w'amaanyi alaga amaanyi ge naye nti tagambikako bwetuda mu executive directors nabo b'amaanyi nnyo ojja kulaba not until nga Kampala asortingiddwa ani alina okukola ki akola kino emirimu negibanga giteddwa ku bulayini kiguno gwe gwono ekyokubira abakulembeze bonna okudda wakati ne bamanya nti bakolera bantu tebakolera gwe bawakanya singa abakulembeze banaddanga meya ne executive director executive efaawo nnyo okimpressinga ayabalonze ate political wing efaayo nnyo okulaga nti terina government kati abamanyi gabakola so abagenda okubonaabona beffe abantu ababeera mu Kampala ffe abalonzi bwolaba executive director yaliko omukyala Jennifer Musisimu Nyinezi naku yakola nnyo naye n'akosa abantu b'owansi bonna abantu bakitwala nti bakoseddwa ddala era bangi abaava mu Kampala ne balemererwa okubeera mu Kampala nga biganye ne bagenda naye nga negye balaga tebamanyiiyo abazeeko obuyinza bwalinga obwabagibwako obumu naye ekisinga okunyumira tugeze nti bwabaawo nga waliwo ekigenda okukolebwa tugenda zimba enguudo nga Road Mayor agamba nti ate bamuwadde babi ekyo yalwanguwangu nti tabaawo mu kulonda bebawa ti abo babi nnyo tebajja kuzimba Road Mayor tebamwinvolvinga mu baana okulonda abagenda okuzimba technical team eso emanyi nti ono gwebadde okuzimba oluguudo ye mutuufu ekirungi bwe kikolebwa ayakomawo mangu kati kino nkirongooseza era kirungi ekibi bwe kikolebwa kati ze saali yeeyo waba wensobola kukolera Road Mayor ng'ajejjako waba ekirungi ng'akyambala ng'akyambala kati ekyo kirungi nnyo so not until ffe abakulembeze abali mu Kampala nga batudde ku mmeeza ne bamanya nti cause kukolera muntu kuba bulungi mu kitundu so katwerabira enjawukana eziri mu kiri naye ono gwe bampadde tukole naye tukulaakulanya Kampala yaffe okubanga esobola okutambula obulungi and ekisemba kino ekyakiteezi oba kasasiro okutwaliza awamu buli maka bwe bajja kasasire kino nnyo omwezi ososola emitwalo 3
waliwo companies zitujjako ssente awo era bebasanga bano abantu betterobiwa nga baluddewo okujja babatikka ku loole mwe muyola ebisaaniiko wano babatikka abo abobugaali okubajjawo naye weebuuza abakulembeze ababiri mulundi ki gwe bagenda okulambula gye basuula kasasiro nti bombine bagaka tugendeyokko ffe Lord Mayor ne executive director political wing egende ne technical wing batuukewo kino kyekisaanye okolebwa ye ebbanga ki ekikoleddwa kasasiro atuuse okuvaawo kiseera ki mu kitundu ekyo tutandika tutuse ku stage kati era tukyadampinga kasasiro nga kasasiro tumuteeka wantu nga asalibwa busalibwa n'aggyibwamu ebintu alondibwamu ebintu ebirala nakola ebirala ogenda ekiteezi abasinga badde bakolera bukolezi business ng'osangayo gurupu ey'amaanyi yeerondalonda ate byegendera okutunda bagana eno tumala genda n'olonda nosoloza n'obukiiko gye uli ate ebicupa tumala galinyeyo bizinesi y'amaanyi era nziwunira kulwana olwaleero olutalo naddala mu Kampala wano so ojja kwesanga nti not until nga gavumenti evuddeyo neba nga eri full charge ku nkola gye tuyinza okukola kyamu kasasiro oyo asobola kubanga afuke wa mugaso gye tuli information ekulu webala kwogera ku kasasiro environmental it concerns me banali mu parliament nalekayo omukuliro nalekayo bill ng'etandika butandisi zo gisami yali egenda okudilingana ne kasasiro nga tonnaba kubaako kyokola ku kaveera you cannot tamper with the kiteezi kubanga emigaso egiva mu west wekiteezi gimpactinga nnyo ku kaveera singa akaveera kabaamu sinali ebandala as opposed to west or without kaveera okay mumba so mu bumpimpi twandibadde tuteekawo ebifo amangu ddala mu ngeri tuyinza okuba tusobola okukozesa mu kasasiro oyo oba kasasiro oyo alabike nga wa mugaso nnyo eri abantu bwemutwaliza n'olwalira kasasiro we okumutwala gy'alaga okuvunamuko okulonda executive director omujja kyo kituteekawa kubanga kyonna kyekimu tulabyeko ababaddeko tulabyeko ne bano be bagobye tulabyeko ne bano be balonze nze ndowooza nti bw'alaba nga executive omujja azze abalina okuba nga balwana nnyo okusinga okukwatagana ne political wing bakwatagana nnyo okusinga okweyawula kubanga era bw'anajja nga azze kulwana ntalo ezibaddewo tugenda kudda mu system y'emu egenda ate okuba n'embinyo okusingawo ne bwebadde webale nnyo omukulu naffe teberondwa Stephen Bujingo oyo nno wenna kasongola wanga ojja kumukira eggaali ojja kumukira eggaali kula mu politics togasikula ngamba mu environment ali okay ona le utamagozi mu bera parliament temuyambye kugaidinga group zo zombi ate mukulu yammwe nnyo political wing yonna yammwe kubanga opposition mwafuuka kibiina political wing eyammwe okuva ku Lord Mayor omumyuka we bakansala juzi bali bakutte munnammwe mwennyini nitemunavayo nakondemibwa kintu ekyo nti muyinza toto okunabira mu munnaffe bagenda okujja okulonda executive director omulala nemukuba enduulu naye nga newammwe eri mwalwanidde mu center kubanga office gyemwalwaddemu yammwe eya Lord Mayor yammwe maze emyaka nga mugifugira ddala njagala kwebaza abatuuliriza naye n'okusooka okukolektinga okutereeza mukulu John Kenny Luchamuzi nsuubira wankyukakyuka mu Uganda His Excellency tulina omu yekka Kyagulanyi Ssentamu Uganda seba kugamba head of state head of government no sikwa kumuzinda yakala kuwamba bansoka kibayo information yamba egero onabukelu cyabo zingambye ejo alabula munne wenchuka chuka tize sense bayinomo His Excellency tulina omu ye Kyagulanyi Ssentamu jakola ensobi futu soja akuyole ate wetaga no yewali obanga nembiseera bya Idi Amin bwe nalinga njogera nga nkyakulira abavubuka youth leader naliko national chairman wa Uganda Youth Council nga otiibwa Museveni sorry otiibwa Idi Amin era ng'oyita His Excellency
kakati ndi muntu omuulize sunga ate nsobola okubeera politically cantankerous. He's the head of state. His excellency tulina omuyoweri bamuta corridors za government. President Museveni yakituyigiriza. Mwami Museveni atuyigiriza mbwe ekibi kiba ky'opposition mbwe ekirungi ky'NRM. Namwe ne mubikyusa. Amaze owuliriza nga bali ku furo ya parliament babeera kimu bwe bafuluma mu corridors za parliament ne wabweru baagala political mileage buli omu n'agamba government tekoze kati honorable Lutamaguzi ensobi zonna abadde azisiba ku President Museveni naye President Museveni baayinako obuyinza yabakutte ku nkoona tuli wamu Professor Walusimbi Fumbi yagambye nti baayinaku anti wuliriza baayinako obuyinza yabakutte ku nkoona kubanga etteeka limuwa obuyinza bw'otunuulira ssemateeka mu nnyingo y'e172 akawaayiro akasooka nti bw'abanga alonda ba public officers nga akolera ku advice ya Public Service Commission akyasobola okulonda omuntu okubeera okuheadinga government department yonna kakati ye bayinako obuyinza enjega bwe yagwe y'ekiteezi n'agamba n'okugamba amyuka IGG anoonyereze ku njega eyo bw'abanga waliwo eyali criminal response walimu obumenyi bw'amateeka obugenderere oba ataakola mulimo gwe kira ku mulimo era teyabagobye nga alipoota tennamuweebwa waliwo yalagajjadde weebale nnyo alipoota bwe yamuweereddwa twamulabye ng'akola era n'abagoba n'agamba n'okugamba in public interest tuli wamu alipoota ye bwe nabadde njetegereza nga pulezidenti w'eggwanga yagambye n'okugamba wansi awo nti ebitongole nga CID ebanoonyerezeeko kyokka ate n'agamba n'akalala nti even other crime agencies mubuzi banoonyerezeeko weebale nnyo tuli wamu ebbaluwa ya President Museveni omanyi nze ndikada nti netegereza nnyo communication y'omukulembeze omukulu ogamba ojja mwogerera wano weebale nnyo talyegendereze kakati kitegeeza nti ye be yabadde ayinako obuyinza yabakutte ku nkoona ate si gwe mulundi ogusoose President Museveni ng'agoba ba public officers tunajjukira oba Honorable Lutamaguzi ndowooza nja kujjukizaako yagobako abakungu mu Electoral Commission tuli wamu n'abakwata ku nkoona era ndowooza abali eggomba abatuwuliriza waliyo Honorable Lwakozo Samuel omujjukira sekuritale wa Electoral Commission yamukwata ku nkoona eyali omwogezi wa Electoral Commission omujjukira munnamawulire munnammwe Jonathan Tarema yagenda abo bonna sigwe murundi ogusoose ng'abakwata ku nkoona in public interest omulala gwe yakwatako ku nkoona yali akulira revenue URA gwe bayitanga Doris Akoro omukyala Akoro yamukwata kuki ku nkoona nkuwa instances nti omukulembeze w'eggwanga guno sigwe murundi ogusoose okukwata ku bakulembeze abatakoze bulungi information sirowooza nti olina kyogamba ekyamakulu nga tozzeemu kindeeta ebyo byonna ebitusiza Kampala okufaafaagana biri ku mutwe gwa President Museveni naddala bwe yagaana okubaako kyakola nga constitutional court esazeewo nti addukanya bubi ekibuga anti you see ndi mu kuzimba points zange Honorable Murage nti ye emirimu tasobola kugikola yekka nga president w'eggwanga Article 99 clause 1 ekugamba nti executive powers of authority ziri vested mu president w'eggwanga yebo ogenda mu Article 99 clause 4 bakugamba nti eya constitution y'eggwanga Uganda bakugamba nti emirimu asobola ogikola directly obanga alonda abo abanamuyambako betwita subordinate officials kakati ba subordinate officials abataakoze mulimo gwabwe mu KCCA yabakutte ku nkoona Chimbadde nkuwa Honorable Kennedy Luchamu ekimubira ko butaperforminga bulungi beba abantu yakwase ku interestinga mu office notakola ye akozesa obuyinza bwe waliwo ekisinge obubi ennyo ng'omuntu okutandika okukola byayagala ng'abuuse constitution kyegamba ate ani abuuse constitution okusookera ddala kooti yagamba nti enzulukanya ya Kampala pursuant ku kino ekyogamba mbuno Kampala belongs nti central government yeddukanya Kampala kiri unconstitutional pursuant to Article 177 and Article 176 of the Constitution. Honorable njagala ndowooza
kino kya makulu nnyo kubanga abatuwuliriza oba oli awo bali interested nnyo mu kumanya ebyamateeka ate n'abalala basomi b'amateeka okusookera ddala njagala oyawule district ku city ku Kampala Capital City Authority njagala ojawule ekyokubiri bwe baali bakola etteeka lya KCCA Act mu 2010 baatunuulira ennyingo ey'ettaano Article 5 clause 4 ekugambye nti Kampala nga city enaabeeranga mu Buganda tuli wamu naye ngeri administered by the central government. Kakati ennyingo eyo ennyini ne bagisimbuliza ne bakola etteeka lya KCCA Act mu 2010 erizenga likolebwamu ennongosereza. Nze ndowooza nti etteeka era lino yennyini lyalaga obuyinza kye tuyita political wing ne technical wing. Ekizibu ekiri e Kampala wano kankikunyonyole si tteeka ne bwe munaakola etteeka naye nga abakulembeze be tulina nga tebalina kwagala. Information gyenkuwa nga gwe omwogezi wa government supposedly gamba Attorney General ajulire against what the Constitutional Court ruled Nabila Sempala versus Attorney. You see, nze nkugambye nti Kampala jawule ku byalo ku government. Iyo yarondebwawo nga erina special status. Yes. Bano bennyini abakozi b'amateeka. Article 79 clause 2. Mwaka bagito authority. Yes, yafuko authority. Parliament yajiwako obuyinza bwayo okwekolera ku mateeka. Gakibayo. Ampulirizaho nalebo. I'm not giving you anything. No, tewali information bakete buliyo. Toja kulimba bantu. Constitution hiyo jikutte. Constitution hiyo jikutte. Olero chamuzi. Olero kenu chamuzi. Soko Constitutional Court eyina obuyinza okugamba nti kino kiddukanya bubi okusinzira ku constitution kino kyegamba. You see, I am reading the law from my head. I am telling you have the constitution. This is Constitutional Court yagamba nti Kampala osobola omuyita kyoyagala naye olina omuddukanya in accordance with Article 176, Article 177 of the Constitution. Oli mukuubya abantu. I am telling you differentiate between a district, a local government and Kampala Capital City Authority. This is an act of parliament. Yes. Yogera ku byalo ku government ya district. Kakati you see kyokugamba nti Kampala ali bwati ne bwati tikijjako buvunanyizibwa kuddukanyizibwa in accordance with what the constitution says. Honorable Rutamaguzi, bano abatuula mu parliament bayazika obuyinza bwabwe ku kye tuyita statutory bodies. Gy'owulira gye bayita authority, buli authority ebeera yeekolera amateeka gaayo. Naye nga it drives its mandate okuva mu Article 79 clause 2 as the act of parliament. Kakati it is an act of parliament eyaleetawo KCCA. KCCA Act. Yes, KCCA. Now, kati ekizibu ekiri mu KCCA. Wakalaba amateeka gafana bwe gatuge banali. Honorable sina budde kankontosensonga. Kubanga lyayisibwa naye nga kyamu. Oliriza. Nawe kenyini dukira mu Constitutional Court. Dukira mu Constitutional use Article 50 clause 1 odukira mu Constitutional Court. Ogambe. Gamba fundamental against what mwebale nnyo mwebale no kenyini. Simu na Uganda. Katika kakamubulire bw'olaba nga fundamental right ye kuba semateeka ng'erinnyiriddwa under Article 50 clause 1 okyasobolera ddala okuddukira mu kooti. Ekyo kiri kimu. Ekyokubiri Article 137 akawaira akasooka ya constitution gy'oyinaawo ekugambye singa olaba nga provision yonna eya constitution nga oba olyawo yeetaaga kukwatibwamu dukiranga mu constitutional court. Wano mu Uganda yekolanga court of appeal. Kakati ate yes 137(1) kati ate agamba nti gwe gamba yadukira mu court ne mu Uganda asobola okukikola. Now kyempumba wumba nakyo nti ebbanga lye tunaamala nga tuli mu bifo ebyobukulembeze naye ng'ebintu tubikola tetulina kwagala obuzibu buli awo. We must admit nti eggwanga lino lyaffe ffenna era bannayuganda kye beetaaga buweereza. Bw'oweebwa ekifo ky'obukulembeze nga bano abaddidde mu bano mu bigere bwe baba nga tebaagala kukola nsobi z'aba predecessors baabwe be baakola ba perfectinge
naddala Honorable Frank Nyakana Rusa ye Frank Nyakana Rusa abadde director mu KCC Waligo kati ye substantive executive director Madam Zarwango Sara Zarwango abadde mu medical services kakati ate ono Frank ni Nowere Robert Nowere abadde naye mu KCCA ng'ali mu revenue collection kana kona abaletebwa nga ngini ya Rugimbaza yali ava mu URA ne Doris Kisaka bano babajje muri mwenyini mu KCCA kuba muba mumanyi ebizibu ebyafectinga abakozi ba authority kyensemba yonakyo kubanga tuweredde ebifo by'obukulembeze twewalenga nnyo okukeera ku makya ne tufuba mu kifo abantu ne bacacyanca okay kubanga kitegeeza mu bukulembeze bwo oyina bangi bobadde otuulidde kati bakubandulu bacacyankiza nga bagamba wekitiibwa president webala okutugobera n'abakulu abeera ku nguudo nga basanyufu bazibu kyekugamba nti tukyewale mu bifo by'obukulembeze so ebyo byonna bwe tuba tetubitadde mu nkola tetuyinza kuddukanya kibuga kino nzikiriza nkubirize buli munnayuganda yenna nga lumu October lugenda kubeera lwakubiri ku lwokubiri tulina International Elders Day olunaku lw'abakadde bonna mu ggwanga tugenda kulukwatira Masaka tugenda kulukwatira Masaka olunaku lw'abakadde abalina abakadde abasuubira okubeera n'abakadde namwe oboli awo abatuse mu myaka gy'abakadde wano mu Uganda kati tulina ku 8 naye parliament eri mu kuleeta etteeka proposal eri okukendeeza nkaaga oba nkaaga mu etaano so kati tugenda kulikwatira Masaka ekisaawe kye bayita Liberation Square wali ekatwe ngagenda kudwalira ekkulu ery'e Masaka so mujje mu bungi bannayuganda mwenna omukulu ye president w'eggwanga Uganda oboli awo ate nga naye yakakuza emyaka gye 8 omukadde omukulu ayingiddewo ajje bannayuganda bonna bajje wagala nnyo asomoje nange mu dakiika yange okwebaza kubadde batuuza mukulu Max Saaluni ekyotera chairman Semwogerere ekyambogo mukulu Kajolye Luweero mukulu mukyala Babi wa Lusimbi mukulu Musiitwa Eruuka mukulu Yoweri Mulule mukulu Kigundwe Nakasete betuliza mukulu Ntumbwe Edward Nakaseke mukulu Bose Ekibaale mukulu Sekibongo Ebuyungwe Chairman Bidabe Kasambe balituliza mukyala Namitale Sumbwe Murongo Nakato Kawanda we bale kutuliza ne mukulu Vincent Serugo n'abalala mwenna mu second semu njagala kubira abantu enamba y'esente njalo we mu second semu sala ku kibanja tekikkirizibwa era bwawana ate teriteeka likiriza muntu kulikaka muntu kwegula boguletako okuli abantu oba osikidde buvunaanyizibwa bwakuwa busubu kwaba abaliko n'olwekyo abantu baffe abakaaba naddala eseenene ngenda kulaba nga nzija so njagala n'okusembyayo se profesa okubira abantu baffe okwongera okukola ku bulungi bwansi n'okusaba mukulu Jeno Katumba Amala ngenda kunoonyaako ku kyamakubo g'e Nakaseke ne mukyala wa Masanyalaze Ziria ngenda kubanga mbanoonyako ku programu y'ekikuba mpanga ne wale baba kugoba ku kibanja kyo nkubira ku simu yange esimu sikuwa yakunsaba sikulu fees esimu nkuwa yakuyamba ku by'ekibanja kubanze shadow minister w'ebyettaka naddala ng'obeera Nakaseke nze ne bwe mba nkuyambye n'olusuubira nti ninakuwa mutwalo ate onzijukire ebisigadde nze nja kuba nkoze omulimu gwange esimu eri 07557 nkaaga mu mwenda ana musanvu atano munya 0757 69 4754 abesegalye ku lwokusatu ku saa 8 sente zammwe ezabbowa mubeereewo zigenda kubawangala nnyo ayisa abasajja kabaka wakyemu nange nga nsemba kyayogedde mukulu Tamaguzi nsaba abakulembeze bennyini aba Uganda muli prime minister of lands namwe mufuna obuvunaanyizibwa okutegeeza ab'ebibanja nti bali constitutionally protected basaana bawa obusuulu bwe protecting ku bitundu mwe babeera kusirika busirisi bwe musirika obusirisi tujja kulowooza nti mulina ekobani n'abachina okutufuula emumbozi okutebironga atoyanza nnyo bayita nyumba ye yava ku university ne bamulonda yakwatibwa omukisa naye gusimanyo ono Tamaguzi abantu babuuzeeko amawulire galabise edda saana tukusondera ssente
teka zuwe ndi mulwadde nnyo naye mukulaba ko wano obera nange bangi banyi ndi assistant abafere tebagwa abantu abagandi ndi assistant wo esimu zinkubirwa mukwano gwe yabalinga era bale no kukubira esimu awo nikulingira ngo oyingira ninga ti ati era waliwo n'abasajja b'amaanyi nnyo wano mu ggwanga basatu bankubidde esimu bawaddeyo ne kasente mbakanzijanjaba ne mbagamba nti nze ndi mulamu ddala kibagambe kati nti ekibadde kinuma kugulu kuno walabika waliwo kasayansi akakutuukako ng'ekintu kitambula kiva mu kugulu eno nga bwe kyambuka eno kyekibadde kinuma naye nze sirwalanga ku kansa ndi mulamu bajjayo n'akafaananyi kedda we baatunyiga nga tugenda mu kulonda nga bakateekako walagira abantu baali bakunyize kakati n'olwekyo ssebo gwagenda ateeka ebifaananyi waliwo n'abavubuka basasulwe okukola ebyo they are paid for that okututeekako swakaba propaganda n'ebintu ebirala ebyo naye tubasaba bavubuka mmwe babawe emirimu mugende mukole kuba ekiso abantu abali idle be bakola ebyo so ndi mulamu siruba abantu bagambe kati tuwabawo okusondera ssente zonna sirina gwe nasabyeko kunsondera nkutegeeze kino kigamba abantu tuwabawo okusondera ssente yonna nze njikwata saagala kunsondera konna ndi mulamu nnyo sebo naye sebo nzikiriza okubabuuzaako mwenna abali mu studio naddala okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu b'essemuto mbalamusizaako nnyo bannakapeeka mwebala okutwaniriza olunaku lwajjo ab'Nakaseke ne Kaasangombe mwebala okukola enkuba etonya neetonyamu ne gwaka ntera nnyo okubiriza abavubuka okwekalakaasiza mu nnimiro okubaako n'ekyokola bw'obaako n'ekyokola tojja kulindirira buno butwalo bw'abannabyabufuzi okwekubagiza gundi talina ke yali ampaddeyo ennaku ezo waliwo eyanzanyusiza yajja ewange ng'akaaba nti tolinake wali ompaddeyo nemuwa emitwalo 3 wayiseewo ennaku 5 sezaawe nakwera nti ekyalo kyaffe ekyesene ne baagala kukitwala nemugaa sebo noonya ku bakulembeze abalala sinzenzeka gwe balonda n'akaaba nnyo naye ngenda kubayamba ab'essenene temugira njagala kusaasirako nnyo famire ya Jole Mugisha ono abadde vice president wa Western Region omukyalo yafudde mu kibiina kya national yafudde bambi kitalo saasirako nnyo famire yo yaziikiddwa ku lunaku lwokutaano nabadde sisobola kujja kuziika nabadde n'engagements nyingi naye nina omuntu wange gwe natumye n'okusaasirako nnyo chairman waffe ow'essenda nkuluka foroma senda kiriawo kapeeka yafiiriddwako mukyala we nakukubira esimu nali engaged naye ndowooza ku simu wasangako essente nateekako emitwalo 2 yamabugo esimu nga kirabika nti wali engaged nnyo omanyi oli ng'afiiriddwako mukyala we abeera n'okutaataaganyizibwa kw'amaanyi nnyo abantu baffe aba kimuli kya Kyovu Uganda asobodde kuba namwe leero mu kusonda okugulira omuweereza wa church wagenda okubeera naye olw'okuba embeera mbi mpeerezaayo emitwalo 5 yewadde chairman muti wadde abanyama nammwe naweereza emitwalo emirala 5 mu wiiki eyo abadde naweereza 5 ye miliyoni embanyama beba temibenyama bachinjaje sabe kapeeka ndowooza sente zaatuuka naziwa chairman Nanjwenge n'ab'okuddwaliro ly'ekapeeka nammwe naweerezaayo miliyoni emu mutandikirewo tugenda kubazimbira toileti ya ebintu ebyo ebimu gavumenti yali badde ebikola mbaga lwaki ababaka mubikola tubikolera abantu n'abamu tebasiima naye si buvunaanyizibwa waffe naye tetusobola kuleka bitundu nga biri byab'omukyondo ndowooza ebigoma byammwe mwabifunye n'ab'emizimbo era sebo mukama wange njagala kusaba abantu b'Eseggalye nti bangambye nayikonto yammwe yafa bandaza amazzi ge munywa mabitwadde tuva mu mwoleso gwe namunkekeera n'abakulembeze byabadde namunkekeera ne bangamba ab'Eseggalye muli bubise bomukulu omugeye ngenda ku lwokusatu ngenda kubaweerezayo emitwalo 5 bowahoole yeesobole okuba ng'ekolebwa sibawa nti no muzijukire ku by'obululu tukyasaba bulu tukukoledde kyekkoledde oba osiima siima oba tonsiima ndeka ne Museveni eyabaliira ebyammwe mu nsiko afuga Bank of Uganda bw'ajja abawa bucupa bwa soda ne yeddira e Kampala n'olwekyo kyenkukoledde amakuba ageera kyekyabadde kintutte nga njagala okusinkana chairman wa Namunkekeera
industrial park bamwita Shen mu China gwe bagikwasa omanya abantu abalowooza nti kyali musale ye yatwala namukekera eri run by Uganda Investment Authority bagikwasa mu China bamwita Shen kino ekyaffe ekyokuba sale kiba kyabyabufuzi yakitandikayo naye bano abachina be barunning era njagala kwefuba nabo okutuula nabo okulaba nti tukola amakubo nkoyo agagendayo kufa gubundi okwetoloola omwo tulina ebimotoka nga 12 bisino truck bita amakubo bawakagula ebigoba ne bakubikira nti ebigoma wiki agatta ate ekyasinze okunewunyisa nakoze engagement n'abachina abamu nga tebamanyi nti mbabega tebangamba buli sino truck eyo gyolaba eyebbumba bagigula emitwalo 2 n'ekitundu ebiri bubiri n'ekitundu ne bagamba Uganda is very good boba wayo emitwalo ebiri kitundu truck gyolaba tetuganye nedda sebo tobayita bajega abantu nga 20 tebasobola kubanga tebamanyi luzungu naye ekisinga okukemba sabanze kyenjagala okukola engagement nabo kino ne Genosale yali yakyogera keddaawo ekyokulaba nga mutukolera ku makubo omukyayina ono yangambye tulina okukola partnership ne Geno Katumba Wamala ate yagamba mbulutamaguzi alina kyali asiimyeko sebo mukulu Geno Katumba balakwa uno nja kusiima tuweleze ku bitrakita tusobole okulima ku makubo ago nange njagala kukola engagement naddala ekkubo lya ttimu na Lugogo ate awo mu abantu baawo twafunye amazzi gana ga pipe okuva awo ettimu na Kiruga tauni y'Ebuyungwe ne Nakaseta pipe zaatuuse naye obuzibu bw'abantu baffe ngabamaze ogalima mu wansi gyegali pipe zaatuuse gezirikati amazzi mwegali pipe zo zaatuuse kati tugenda kusima wezita maaso sokweta pipe ate basoka kusima nedda ebya gavumenti tobimanye ennaku zino bayinza okubikira nezigende walala nti tewali sente so njagala kusaba abantu kuba abantu baffe bagamba nti twekolemu omulimu tusime bagamba tebalina sente we need some good money naye ekyo mukireke tugenda kukihandolinga nganzo omukulembeze oba siima oba tosiima ng'olekaawo n'ekyamasanyalaze tujja kuba kikolako nja kuba nkibanyonyolwa akadde kati njagala kusaba kino nkisaba mukulu Museveni b'ofiisaazi ba poliisi aba ranks zonna twabongeza sente zaabwe 25%. Kyanumye nnyo wa poliisi omu bwe yagenze okwewola mu saako. This is very important information. We yagenze okwewola mu saaka ze abaana be ku ssomero mwekizo da saako ne babagaana sente ezo ze musala kuba poliisi temuzibasalako involuntarily nga tebaagala ne muzibasalako ate ne muziremera ate ne kano ka 25% ke mwaka bawadde mwaka dizeresebo mukulu mululi mukasa ngenda kwengejinga kutuzize gonkomezaawe na kuzisagala kuogera bigambo bingi but these officers deserve their money. Ministers mwe mufuna ebyamwe ne mufuna ki naye okusanga omusirikale wa poliisi oba ow'amagye oyo ng'akutte mundu ng'akola kadino gyo kati lulimu Museveni yali ajja omanyi ennaku zino bw'aba ayita baggale ekkuba essaawa 2 omukulu ayite agende Entebbe ne bw'aba akomawo okuva Entebbe era baligale ziwera sebo bw'aba atandise okumugololera engoye ze nga bagamba mutandika okuggala amakubo naye ekyasinze okunnuma why the officers bano tubagira they do very good job. Omusirikale wa poliisi n'avaawo wano mu Kampala w'olaba awali abasajja abaasoma ne b'osuubira okubanga bategeera okuvaawo only 5 minutes mwena ogenda okulaba onaavuga ku pavement ono yeekiiseemu munne ogenda okulaba we bakomawo salite n'eryoka n'ekola n'ekoma n'olwekyo Mr. Museveni minisita wa mukulu Mululi Mukasa ne munabe kikwatako bana abasirikale mwaba neglect nga basulanga bisolo mu biyumba bwe basulamu. You should remember they also have families, they have dreams. Gwe tolaba wa poliisi oyo olw'okuba ayambadde ekyambalo n'akola omulimu gwe muweetowaze n'omutuuza ne ku kabanga ly'otasobola kutuuzaako mutabaliwo n'akwolekera n'ogenda mu woteeri n'olya n'okomawo nga tolinako omuwadde. Era nkwe ku information webale nnyo abapoliisi twagala obategeeza nti teri bantu babalumirwa nga ba opposition. Yali John Ken Chams mu biseera bya Sendawula nga Minister of Finance yali tekiteeso ekibongezo omusaala ogutegerekeka since then mukaba bukabe na kudo
olwekyo oluvannyuma lwa constitutional court okyalinga we nti tewali we musinziira kutulugunya ku byenkuŋŋaana nakwekalakaasa musaanye mukolagane naffe bulungi mujja kufuna emirembe kwesiba ku musajja ajja kgenda enkya ffe ssebo tomala biseera byo bya mukulago ffe ne bwe batukuba ffe tetubafaako ffe tukola ogwaffe we want you to have better lives. It's not only Museveni and the first family oba ba MPs oba ba ministers oba bakungu ba government abalina okubeera obulungi. Even police officers deserve better. Nze nile motoka zange 3 bazireeta ne bazigula waliwo abapoliisi abakuuma bazeeta ne bazigulawo ne baziwamu ebintu zonna mwana kero zozo zikubamu ebisumuluzo zonna ne zikuba engine 3 vehicles naye nabuuza owa police I was so much concerned nagamba honorable tolowooza nti nsikwagala naye olw'okuba nti kamera nkuba bwetonya zireeta fogo eziraga bulungi ziraga kinankananka ate naffe enkuba bwekukuba olumu ebikootikooti tweyiya bweyiya mbadde siri vigilant nnyo naye nalina okuteekinga ti opoliisi bwe muleba naye muntu nga Lutamaguzi n'aboprisons naye bano abasajja bwe batuula eri mu zi state house newa bo balowooza mbu rest of population si bantu bo bokka be bantu be balina okulya kanyama be balina okuvuga emmotoka ezitegerekeka be balina osula walungi abaana be balina okusoma tolumu ne tugende ne twewuunya buli minisita afuna ekifo ky'obwa minisita kyasooka okukola kunoonya nnyumba wabweru wa ggwanga yangula oba okufulumya abaana naye n'omubuuza ati ate ggwe tetwali badde tusuubira muga Museveni afuga bulungi twali badde tusuubira abaana bamwe babeere wano basomere mu masomero amalungi ge mutaddewo nammwe mubeere wano naye buli minisita sebo nza gamba ndi MP ate shadow minister togera ngo ordinary man lwakuba nti fooli abasirikale balina wabweru abakuuma shadow minister setaaga byakunkuuma musirikale kubanga ne gwe bakuuma sebo naye saagala nze kubabonyabonya njagala beebunaka naye sebo ekyo nkyogeddeko si mu mutima mubi kense mbyayo sebo mukama wange tugende wakasaba mukulu Museveni nti banansi bali ku kisenge obugagga bw'eggwanga mu bufunyi obumala kwenkana eggwanga lino bulitwalanga kampuni yammwe kyemwagala kyemutunda kyemwagala kyemwegabire ebibira byonna byafuuka byammwe entobazi zammwe muzeegabidde abanaku muzibagobyemu abanaku kasasira abaziika temufaayo ku nnyanja yonna mubagobyemu bamasasi eyo era sebo mukulu Bujingo kyenkusaba bobo Katonda akwatiddeko omukisa kuba ennaku zino wano mu Buganda tugenda twera NRM okulira ekigambo nakwatirako n'ojja mu palamenti lwanirira ab'okunyanja kyoga babakuba emiggo kati nawulira n'abasajja ennaku zo bakola effujjo mbu tubawaddeyo muvube ku mukene ennaku 3 mufune ku fiizi ennyanja zonna bazitemyetemye mpoloti n'ekino kyembadde nsaba mukulu Museveni nabadde mumwolese namunkekeera ffe tuli balimi ate naawe nkusanyukirako kuba ntera okulaba mwe pawalinga abavubuka n'enkoko naye nze lwakube nakaseke tutuwangayo ku nkoko namulabanga ate ye takimanyi takimanyi nze nakugamba nti ndi wa wiso wiso mpozi yaliwa underground intelligence security office nze ngende eyo wansi bano nga tebamanyi ekyo ekitongole kyateekebwawo article ki gavumenti yena tekiriyo kawofu survivinga kakati kyembadde tusaba omukulu Museveni wano mu Buganda emwanyi ye nyaffe emwanyi ye kitaffe mu byenfuna n'olutalo olw'ekiyeekera terwali survivinze singa si mwanyi zaffe abantu baffe wano mu Buganda bamuyamba yadde yabeerabira bwe yatuuka eyo waggulu wikizoke era nze omu kuba musanyufu kubanga abeerabidde sigira kubanga naffe olumu tugenda mu kyalo ono John Kerry Lukyamuza akimanyi MP oyinza okumala omwezi mulamba ng'oli takulabyeko naga lwayonalebo nga sikyakulaba n'omubuuzi obadde ogamba ki n'atandika okukwata mu bulago kadi ye Museveni wajja mu biseera bye abasimbira kajjango talabikako n'obuuza nti ye temwamulonda ye lwaki ye temumulaba ne mugamba nga tetukulaba nenze kyembadde musaba nti ffe wano mu Buganda twamwaniriza regardless nga bwe twaniriza buli muntu twamuwa buli kimu n'aleka abantu baffe nga bafudde obugagga bonna ne bugenda n'akomawo n'omutima omubi ennyo gwatulinako gwe tutategeera oba guva ku ki n'akabinja k'abantu be kubanga wano akoze nnyo okutusangula ku maapu naye buli wakeera ku makya tulinga sebo
omukulu omwe Masaka atuyita bimererezi tulinga ebimererezi ekimererezi buli wokisaawe ekyomutuba owaitawo wiiki ekyo omukulu kyamuziba kitabati ekimera ku mutuba nzirugaze wosaawe ekintu newaitawo ekiseera ate nosanga nga kirese bbaali nga kirose kati omukulu ono atukoledde omukulu ono atukoleredde nnyo okulaba nti atusaanyaawo mu byenfuna mu byensoma ettaka lyaffe lyonna alitemyetemye naffe kyetubadde tumugamba ekintu kye bayita akamwanyi emmwanyi gano amateeka ge baleese okulaba nti bo bagimonopolizinga nti agikwase mukoddomi wooli lwaboogo nti ffe yabaatugulako emmwanyi mu Uganda yonna ateekewo amateeka bano abagoberezi be abamu abajega abatamulengera lwabogo okubeera mukoddomi wa president kimugana kukolera ggwanga bintu birungi balina obusobozi obumusaba nga bwe twamusaba ku pineti nti ffe mwanyi kekantu kaffe ketukyalinawo vanira yamutulemesa owulira sebo mbyoka gwe toli mulimi mwe Kampala mubeera mu malidadi wamwe nga mulinda mbu kimanyi bu gavumenti nange ne magundi kwa Kampala tamaguzi mbeerako olaba ku TV abantu balimanga ebintuntu byabo okulaba nga bavaayo naye okulaba nga ne mwanyi yaffe mugyesibyeko muteeke webale nnyo abantu mubaguzi ekyo tugenda sebo kuteekayo nakakongo era kyetukusaba gwe ng'omukulembeze w'eggwanga twakulekera ente zammwe tetuziriiko n'amataga mwe teziriko kubanga naffe nga bakaba parliament twali sose emwanyi ziri wonna alunde ente yewandiise akulunda ente afune license kuba sebo kino kye baleeta ali mu lusango gavumenti abasijja abalimi emwanyi mu Buganda bewandiisa abalimi b'emwanyi mu Uganda n'embaali gye bali kyenkugambye buli kimu kirina entandikwa yaakyo bwe tonnamanya lukujjukujju lw'abasajja bano lw'oli lumanya lw'olisulako enjala lw'oliva wano ng'otulbatongeza almost 100% omusolo guli waggulu nnyo tetusobola netugamba nze nina amaduuka mu Kampala netuve netugamba omusolo gwoteeka ku bannansi nga be bakusasulira amafuta be bakusasulira wooziba be basasulira ba MP olukunkumuli be basasulira abawabuzi babatakulaba be basasulira buli kimu abasuubuzi nabo wali balekeddeyo ke tuyitaliwe ba profesa walusi sebo neyanza nnyo sokutusaasirire ku honorable Peter Comrade of course mbadde ngenda kitandikirako bantu inaku zino enfa bweto okusookera ddala njagala okwebaza wamu ne management ya Beat FM okubanga mutuwadde ku mukisa okujja wano netwogerako eri eggwanga wamu n'okulamusa ku baganda bange bensanze mu studio Honorable Paulson Lutamaguzi Semakula akikirira abantu b'e Nakaseke omwesiimi sebo nkubuuzaako nnyo abantu bebesiimi mamba gwe wuliriza ebyange sebo nkubuuzaako nnyo nembuuza ku Honorable Kenny Richards the man owe Greta Masaka ne muganda nga avudde Buluuli mbabuuzaako nnyo sebo ate era nzikiriza nsaasireko abo bonna abayita mu kusoomozebwa n'abafiiriddwako abantu baabwe sisobola kuva ku muzindaalo guno nga sisaasiddeeko abantu b'etteso bannayuganda bonna ne pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okuviirwako omusajja Honorable Emoliot erinnya lye lya Kiteeso Muteeso simwanguga kwa Emoliot yakiikiriranga twalinayo mu parliament actually madenda kyogerako yakiikiriranga Amulia Amulia Kabuga omulimu yabeerako ne press secretary president anti then nalyoka agenda nabeera press secretary wa his excellency to the president nolwekyo oba oliawo mbasaasirako nnyo chairman wa governing body ya Nairobi yensogozi y'omwenge so kakati abo bonna mbasaasirako nnyo programu tennafuluma ey'okumuziika naye abantu bakyamukungubagira era ndowooza nti family ne government ekyali mu consultations tulabe lunaku ky'olutuufu olwoli awo tumuwe kye tuyita send off ennungi olw'ebirungi bye yakolera eggwanga
so nolwekyo mbasasirako nnyo. Nzikiriza muganda nge Walusimbi Professor n'abatuuliriza oboli awo njozeyoze abo bonna abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo n'ebirungi bye mutuuseeko bye mufunye. Honorable Rutamaguzi abadde ayogera wano naga nti gavumenti eno buli muntu emukutte ku nkoona tetukyafuna kantu tuli mu byensimbi naye bw'abadde ayanjula wano agabye kumpi ndowooza emiliyoni nga 5. Agabye nga mu kitundu. Bulijjo azigaba Professor Walusimbi nze kakati naye wajja ku muzindaalo araga nti gavumenti ffe tumukutteko nnyo simanye byenfuna naye bw'atandika okuzigaba Honorable Ken tazigaba nga naye Honorable kati omanyi kitegeeza Walusimbi n'abatuuliriza kitegeeza nti ono amawulire gatuwagala ekasima tuufu nti babasibira mu bwatu bafuna kasente webale nnyo naye ye bwabeera ku muzindaalo wano kyamaani gundi muwadde emitwalo 7 abeekyakya gundi bawadde emitwalo 5 absolute zituuka webale nnyo kitegeeza wamma abatatulimbye avudde Bururi gavumenti tenaba kukwata ku byanfuna. Ekyokubiri ensonga ya Honorable Rutamaguzi have taken it as a serious one ey'obuvubi ennyanja. Njagala omutegeeza nti okusomozebwa kwabaddewo we admit nga gavumenti okugamba nti muteemu ennaku 2 bavube bagende bazaaliriza okusomozebwa kwabaddewo we admit nga gavumenti naye gavumenti eno ekyenjawulo kyeriko nti ewuliriza ne tuteekawo dialogue era dialogue eno yakubiriziddwa omumyuka wa Speaker wa Parliament Honorable Thomas Tayebwa n'ayita Minister Helen Adoa akwatagana ku nsonga ze fisheries ne ba stakeholders ne ba member wa Parliament abalala. Era olukiiko luno lwabadde ku Parliament webale nnyo olukiiko luno lwabadde ku Parliament y'eggwanga noza Honorable Rutamaguzi teyabaddeyo ayinza okuba yabadde anti olwabeeredde ku Parliament wabadde ogenze Kaasa Ng'ombe kakati mbadde obooli awo njagala okukitangaza abalina constituency nga zigwamu. Yes but matters zonna za discussingiddwako nolwekyo njagala okutegeeza abo bonna bannayuganda abatuwuliriza naddala abafuna mu buvubi oba fenna naffe abafunamu ebyobuvubi abantu baffe ndowooza nti bino byonna discussion eno yabaddewo okusookera ddala ku ironing out ebyo ebibadde birumidde nakugambye natanze nga nkugamba nti we admit nga government nti mwabadde mulimu ebirumira mu fishing sector eyo so kakati ndowooza bigenda kubeera addressed oluvannyuma lwa Right Honorable Speaker wa Parliament okwaddressing ensonga eyo ne ba stakeholders oba oli awo Honorable Rutamaguzi I will come here to report to you nti oba oli awo n'abavubi bennyini bajja kukubira essimu bakubira nti kati waliwo akalembekereza okusinziira ku ebyo ebyavudde mu lukiiko guvaawa kanso n'ensima ku bavubi bano what is the main problem gye bali kubanga twavubanga ebyennyanja byaffe normally naye kati kyekyabaawo ebyennyanja byalinya akatale oba kyekyabaawo kola nti ebyennyanja bifuuka ensonga n'amasasi negavugira ku nnyanja obutimba ne babwokya amaato ne bagatematema. It is a legislative matter to a larger extent. Femu nkola fwaze tuli banakasoma tuli ku nnyanja abaluli kati ekiseera kyatuuka ku nnyanja kuba kati nze ng'omulunzi ow'ente bwe mba ntunda ente situnda kayana kazaaliddwa ntunda ekuze so ekiseera kyatuuka ku nnyanja abantu abajja ku nnyanja ddala ku bitundu byetuwangaalirako nga si ba ku kitundu so bo mu kifo ekyokuba nti baakuumanga ekito kikule baatundanga butunzi jumula baalinyanga mu nnyanja ne bakokota buli kimu kyonna ate omulunzi omutuufu yatunda ekuze enenkulu emalu kuzaala ne balugijjamu abala neekula akatimba akakozesebwanga kebaita kokota tekalekangamu kintu kyonna wajjira gavumenti okuyingiramu ogamba nti no katuddeyo ku nnono omulunzi omutuufu atunda ekuze tulekengamu ebyennyanja ebiki ebito bikule tuleke tubivume ate n'atali nannyini kyo yayinza okikwata obubi so kyalowoozebwa nti abantu abaali bajja obuzi ku nnyanja kitundu ekyo baali bagenyi bali mu kifiiriza tasaasira so ne bateekawo system ne gavumenti neteekawo system baddeyo bateekewo amateeka
katimba kyakalina okukozesebwa wakalungi maato kyamatuufu agalina okukozesebwa kiki ekirina okuva mu nnyanja abakya balina okubeera ku nnyanja so the system enaaba okutereera obulungi kijja kwetaaga nti omuntu azaaliddwa awo wennyini yaba amanyi okukwataga ennyanja obulungi asobola otunda ekiki ekirungi n'alekawo ekitone kikula nekisobola okuba amanya nti bikuze okwebala information mukulu njagala okumwebaza mugandange naye ate kyasembezaayo nyinza obutakiwagira ekyogaa nti abaze batusuusu abazaaliddwa wali baba bavuba because njogeddeko it is a legislative matter ensonga y'abavubi y'amateeka gatunuulira where there is an overhaul kyetwetaaga okwamendinga tukyamendinge kyovora babaddukidde mu parliament y'eggwanga Uganda so kati njagala okwebaza amyuka speaker of parliament okulaba kubanga ba stakeholders bazze byayogeddeko ebyobutimba nabalabye nga bajja mu parliament n'obutimba babuleese bagaana ne bakkiriza yes they demonstrated that tibuno babugaana tibuno babukkiriza kati it goes to the parliament again okulaba nga legislative matter eno ekubibwamu tochi tulabe butya bwe tuyinza okukola amateeka nga fenna gatufevalinga eboga nti azaaliddwa amu ekyo ekitundu andi amanyi okukwata bulungi ekitundu amanyi nti nenkyajja kulya wano bw'okola amateeka abantu ne baganyikiza mu ne bagagoberera it does not necessarily mean nti omuntu azaaliddwa mu Bururi yaba abeera kuleka ekyo yabagoberedde etteeka n'avudde mu ba John Ken Ruchamus the man e Masaka ajja kujja e Bururi avube ajja kugenda bokyali kazindaalo sikiru n'ebirala ekyabaawo era ekyogerwa abantu ennyanja zaasalwamu poloti ekyo nakyo nga kirumanya abantu kyavaawo ate kyo anti nkutegeezezza nti okusookera ddala lakuna eno erina kubeera administered erina kukwatibwako nga amateeka gano gazzeemu ne gakubamu tooki kubanga bwewaba nga oga nti ennyanja bagisalamu poloti baani abazisalamu ani banannyini abazitunda we have also to look at the laws twetaaga okulaba nti gwe bw'oba wakola endagaano gweosobola otya okutunda ekitali kikyo atunze ennyanja yaani anti can you sell gwe kenyininyini mu Land Act Honorable Ken Ruchamus y'omu ku kwabo bakola ennongoosereza mu Land Act bagamba nti awabeera water body environment n'ebirala ebyo byonna bijja kubeera nga obaoliawo kukumwa gavumenti ejjo bikuliranga yes ndowooza ennyingo yanamu nnya mu Land Act yes akawaire akasooka section 44 of the Land Act kakati ebyo byonna tusobola kugaa nti ate ennyanja yange ennyanja yotya CEO it is by government so kati government yerina okuvaayo nerungamya ku nkozesa n'amateeka mukulu onoreka muttira mususe yabadde nga ayagala okugamba gavumenti ene kulembera President Museveni eremeddwa okulungamya envu ennungi ng'eyita mu public advocacy buli abavubi bwe bakuŋŋaanako abangi balowooza abagenze mu byabufuzi okubeerawo national wide education program eri embalama za nnyanja zonna abantu banyonyoke envuba ennungi ey'omulembe nesobozesa amazzi ago okutojjera n'ebyennyanja okutojjera anti honorable bwe kinaabeera lakuna eno bw'enaakolebwako ne districts zigenda kuweebwa obuyinza kubanga buli district tulinawo be tuyita ba fisheries officer abo bonna ne ba enforcement bateekebwe nti obaoliawo baweebwe omulimu guno oba baddemu banyikizibwe okulaba nga babunisa amawulire gano kubanga ffenna twetaaga okusookera ddala twetaaga abantu abakola nga bakola ddala bawa omusolo bulungi balisa abaana baabwe ekyokubiri naye mu kukola kwabwe twetaagawo amateeka gabalungamya si buli muntu nti ajja kugwa mu nnyanja akole ono muganda nge byabadde ayogerako ojeyo ebito ojeyo simanyi bayine ennimi zaabwe absolutely so kakati ndowooza nti obaoliawo etteeka lindi lyenkugambye lyetaaga okuddamu okukubamu ttooki onalewo olutamaguzi mujja tuyambako obaoliawo mukitunulemu etteeka ly'ebyenvuba okuddamu ekyatumenya kamuweka information amateeka weegali agamala naye lwakuba there is a lot of politics in everything kakati webuuza mu M7 tulina police marine yokumazinga amazzi kati yagigobayo yateekayo amagye which is not bad nti abasirikale nabo balina okukola naye abasirikale balina okubeera ne limiti bano okuddira abasirikale okulowooza nti kati n'abeera Kampala balina okuba basirikale
n'abakola ki basirikale n'abeera ku kitundu balina kuba basirikale maguzi aleeta information naye bw'aba amaliriza n'adibaga nsula mu Rubaga bwe mba nkeera nga ngenda ku mirimu bwe mba nvuga emmotoka ku makya ndaba abakyala abeera nga muwa amagye abakyala abeera nabadde nkunnyonnyola wano nakugambye nze ndi wa wiso underground intelligence what security officer kati kwe tosobola kukimanya kubanga tokola research kanso ensonga gy'olwe bwe tuvewa kyalina okumanya ne kanso waliwo sikakazinda lukano mwongereko ku kino omanyi kanso ayinza okuba ali mu Kampala ffe tuli ku nnyanja ekisinza okutusumbwa ku nnyanja amateeka gyegali era ndowooza amateeka ge baali babaga gasobola okukuumira ddala ennyanja naye wetaaga amangu ddala okukyusakyusaamu mu bukulembeze mu bbanga nga si ddene abali abakulembera amateeka abatwala ebitundu ebyennyanja ebyo kati ku nnyanja kuliko gye bayita big network kansa ayinza okuba tagimanyeeyo big network be bakulembeza abaliyo be baatwala abalina amaato agaabwe ge bateekawo okuvuba ne batulandika okubonyaabonya afufugaza bano abalala abatali bakulembeze ye naaba nga avuba big network eyo ku Lake Kyoga naddala mu kitundu kyaffe Nakasongola nene nnyo ne bwe bali sobola zibawa list y'abantu abo abali mu so nga tuteekateeka nti walina okubaawo at least omuntu asobola okukola ne bwe giba myezi 2 oba 3 eyo naava ekyokubiri poliisi esobola okumala ennyanja poliisi emala kubanga abantu bangi bafiidde ku nnyanja okwo nze neewuunya omusikale nga tugeze nga traffic bwakuyimiriza n'ogaana oyimirira tugeze n'akugoba paka motoka lw'ogikuba ekigo n'akufiirako ng'akyakugoba ate nga muteeka liga nti oba okuyimiriza n'ogaana bajja kuyimiriza ku kidde ekikola ki ekiddako osobola okuba okuba isimu ku nnyanja babagoba ku nnyanja bakugoba n'otuuka okugwa mu nnyanja omwana n'afa ne bakugoba bwodda ku bukalu n'atuuka ewaka era ne bamulumbayo n'emiggo ne bakubira mu maaso g'abakyala be kati ekisinza okuleeta obuzibu ku nnyanja be basirikale abatakozesa mpisa nnungi nakuba professional ku kyabatwala okukola ki okukola kisinza okupimisa gavumenti yaffe eno ku ludda lw'ennyanja so nga palamenti gyemuli nga muteesa temulina osinzirako ennyo y'empisa y'omunamagye ali ku nnyanja n'engeri gyakubeerawo okubeerako si mutawaana neeyisa ekyokubiri bafudde nayo bizinesi nawe nyini batandise okwenyiga mu bizinesi abasirikale nti abo abasirikale be baleetayo abantu batukubira amasimu ngafe abakulembeze n'obulekyo naga nti gundi yafudde jangu omuziike ndaba mwe muli mu gavumenti jangu omuziike oyo n'omuziika nno nade omuntu okubiri naye yakoze eki bamugobye n'agwa mu mazzi olunaku olumu oyinza okufa abantu 3 yes ku nnyanja so kyetaagira ddala enkola ey'amangu ddala okuyambako asisitimu ina ddala kati ekivumaganya ennyanja be bakulembeze abaliyo kubanga abakulembeze beetaba mu mulimu ogwo bagukola bavuganya n'abantu bawansi bibugingo kyemugamba nti parliament yalina ensonga lwaki ya establishinga gye bayita police marine owa poliisi bamutendekera mu ngeri omaze okulwamu n'okulunda biki ebyo byonna era ffe kitulumanyi okuba reports zino zakajja mu parliament waliwo ne Kadaga we yawaawo ultimatum n'agamba amagye gave kuki ku nnyanja eyakikola kati obuzibu obuliwo bano balowooza nti buli kimu olina kuyiwayo basirikale ffe twagamba omusirikale si mubi naye omusirikale alina special training ey'enjawulo by'omusindisa mukugu we are not fools okuestablishinga gye bayita police marine wabeerawo obuzibu balaba obuli extra ku nnyanja nga beetaagamu amaanyi you reinforce police marine police naye ffe wano we twasooka kirabira ku nnuuni ennuuni tokyajikirizibwa ne tutuuka wano ffe bannansi tetukyalya ku byennyanja baleeta bigumbagumba kozi babiyita bifiri ebigumbagumba bannansi mukimanye ennyama y'ebyennyanja erina kugenda kati ffe ne tugamba mu 7 years ffenna tolumi tosobola kulumirirwa nnyanja kusinga bagivubako gwenga okusookera ddala njagala okwebaza abampadde information ku nsonga eyo naye njagala n'okubategeeza nti enforcement y'amagye ku nnyanja okusookera ddala eyina ebirungi byetuyambyeko wadde oba oli awo abamu bava ku mugendo bava ku mulamwa webale nnyo ndowooza nkijeyo bulungi abamu bava ku mulamwa naye nga si gwe mulamwa ogwatandikirwawo kyetuyita Fisheries Protection Unit Majare yaletebwa okumalawo kyetuyita illegal fishing envuba embi n'okukwatisa amateeka ku nnyanja
era ojja kukanya nange nti ekulirwa, in fact I think he is a Kano Mase, to be corrected, naye oboli awo. So simu bubi wabula kulwa obulungi bw'eggwanga Uganda okumalawo kye tuyita illegal fishing, kubanga ojja kukanya nange tubadde tulina illegal fishing oboli awo ne muganda nge byabadde ayogerako ng'ate twetaaga ebyennyanja ebikuze, twetaaga ennyanja eno okugikuumira ku mutindo, kubanga byebimu oboli awo bye tufunamu omusolo, ebyennyanja bye bwe tubitwala wabweru tubifunamu nnyo omusolo oguyinza okutuyamba, naye nzikiriza nti kwabo abakwatisa amateeka mulimu abalumira. Yes. So kakati wensabira munna Uganda bwe batukolera semateeka abaleeta ebirowoozo ebyokukola semateeka batuteramu ennyinga y'e228 article 208 clause 2. Actually 208 ereetawo Uganda People's Defence Forces. Yes. Naye nzikirira wali mu clause 2 article 208 clause 2 eya constitution y'eggwanga Uganda naye kugamba nti amagye gano ganaabeeranga professional non-partisan disciplined. Mbadde noonya kagambo kano disciplined gampisa tuli wamu era bokkirira wansi awo bajja nakulaga nti ganaabeeranga oboli awo answerable ku civilian, I mean ganaateekanga mu mind okuweereza ekitiibwa civilian authority abantu kyebagamba kyebaagala webale nnyo. Kakati munnamagye yenna bw'avanga ku nnono eyo eya 208 clause 2 ndowooza nti okusookera ddala mu reporting mu ba commanders oboli awo. Ekyokubiri ne bw'oba ng'oli munnamagye nawe tobeera waggulu w'amateeka, olina kugendera mu ssemateeka bw'akola ki okukuuma empisa eyo gye twogerako mu article 208 clause 2. So nolwekyo ebyo byonna ekyokubiri kyeninga kyensembyayo nakyo Honorable Kenny Luchamuzi the man no actually nga sinagenda ku ekyo ku kya officers in uniform ekya Honorable Tamaguzi. Yes, we admit nti welfare y'abasirikale tennatuuka ku mutindo nga bwe tugwagalako ng'eggwanga, naye ebimu ku ebyo bikolebwako in a phrased manner. Mpola tusobola kimu ku kimu gradually kimu ku kimu. Yes. Ensimbi mwazituwa yes, naye ffe tugamba nti oba oli awo leka tusoosowaze ekya step by step. Welfare tusooke nyumba. I mean kituyita baby steps. Ebisookerwako. Ekyokubiri wadde omusaala oba oli awo abamu tebannaba kwongezebwa. Abamu bongezeddwa. Ekyokubiri eri gye basula mu barracks ennyumba zisoosowazibwa nti oba oli awo tugenda kufuna okuzizimba, ebyo mbyogerako bulijjo, naye oba oli awo utilities zomwe ziri mu barracks, amazzi gabeeramu, amasannyalaze gabeeramu. Ekyokusatu mu barracks ezo zennyini ez'abasirikale baffe tulinamu amasomero, abaana basobola okugenda ku masomero. Kubanga ekitiibwa president aga nti omusirikale bw'abanga omusaala gwafuna tegunnaba kubeera yaddeko kutuukagana ku mutindo oba oli awo Honorable Rutamaguzi byalafuubana oba oli awo okubeera, naye tugamba nti omwana keyeka agende ku ssomero mu barracks zino kazibeeremu amasomero. Omwana w'eggwanga akole ki? Yenga abenga asoma. Biri bijja musanga. Ekyokusatu oba oli awo ne tukola ne ku atayazi zaabwe ennyambala. Kubanga omusirikale tosobola kwambala uniform emu mwaka ku mwaka. Oba engatto esobola ebyo byonna tubikolako mu directorate ya welfare. Ebyo byonna binakolebwako. So kyensembayo nakyo Honorable Kenny Luchamuzi the man yabadde ayogera ku nsonga enkulu nnyo eya regional governments. Namuweeredde information. In fact nabadde nkuwa information in good faith kubanga nawulidde article ng'oleeta ya 78 ate ngeri article 178 kubanga mwimu akola semateeka olulimi lwakize naye anti kati bw'okirekerayo kubanga 78 egwa mu legislature chapter 6 composition ya parliament, ate eri gyayogerako eri mu chapter 11 ya local government. Kati ebyo byonna tuteekebwa okubikola, naye kyembadde nyinga notinze wano Honorable Kenny Luchamuzi the man okulwanyisa enguzi mu ggwanga require it is not a regional fight kubanga alese example n'agamba nti singa muli Kalangala
amutemusobola kulwanyisa nguzi musobola kulwanyisa niwe muba region nga muri baneneko nti enguzi musobola okugikola ki kumba ne mugikwata kugirwanyisa kakati okulwanyisa enguzi does not necessarily call for a regional fight oba regional tetaka ko kumwanya wa mtu usoke tulwane fenna webale nnyo onkola bulungi nnyo boddamu ebigambo kakati okulwanyisa enguzi bintu bibiri okusookera ddala ffe bannayuganda okumanya nti kino kitukwatako ffenna regardless lwaffe ffenna irrespective of our political affiliations tulina okulwana olutamaguzi alina okulwana enguzi nyina okulwana enguzi honarebo Kennedy Kyamuzi n'abalala kubanga abatukolera ssemateeka bw'otunuulira ennyingo ye-17 akawaayira akasooka it is your duty nga munnayuganda okukombatinga corruption ne misuse of public power yes kyakuwa ssemateeka mu nnyingo ye-17 kakati Professor njagadde omuddamu kwa time egenzi but alina kyayogera kuba yeesibye nnyo ku shortcoming ya technicality ginakoze is catered for under article 126 clause 2C 126 yeah substantive justice shall be administered with undue regard to technicalities kakati kamalirize linda bakanso point kyambadde njalo okuddamu kiri kimu ekakutuza mabega lwaki nagambye nti waliwo obwetaavu okwongera amaanyi mu regional government kanso umawumba tuve wano esawa tuyingira kubanga kanso region region erimu ne small parliament esobola okulimu ezenjawulo onarebo Kennedy Kyamuzi ensonga eno njagala ogifune bulungi kubanga kulwanyisa nguzi teweetaaga regional gundi kyoyogerako kulwanyisa enguzi buvunaanyizibwa abo naawe honarebo Kennedy Kyamuzi anti kyakuwa bassemateeka akawaayira akasooka uliriza okulwanyisa enguzi it calls for a united front and collective responsibility. It cannot call for a regional government. So, Marocho, ndowooza nti ebyo bwe tunaabi addressinga enguzi egenda kugwa mu ggwanga wano nga ffenna twenyiggiddemu okugirwanyisa wangaala nnyo katukomemu dakika ntono nnyo tukomewo ate tulabe omulama ku KCCA tugenda kugabana eddakiika zijja kubeera 3 tulabe ekikulu mu KCCA okugoba Kisaka ne banne kiyinza okukomyawo obutebenkevu mu kibuga Kampala kanakeri UP kati kalinnyo enkandago kamifu akasinga emirembe kasipi akokoti mutabwana gonna balonda gati Kennedy Kyamuzi avaayo n'aga nti mulunzaani amuga tugende mukulu nga tukyalemeddewo wakyaliwo so n'ebibiina ebira byonna naye nga akamyufu mukulu Stephen Bugingo waaliwo n'okuva e Nakasongola MP to Bindu Nakasongola county bwe bagiyita ajja okubeera ensonga zonna tuyazoogera tugenda kwogera ku nsonga nnyingi mu Uganda tubadde ennaku zino amawulire gasaanikira nnyo omukyala Kisaka ne munne engineer nga bakunkumudde omukono mu kibya ne babalugirako nnyo ennaku ezo ne balondawo abeerawo nga caretaker alambuuza nti bulijjo minisita wa Kampala abawaamaanyi nnyo mu appointing nga caretaker ne batya nnyo minisita abawaamaanyi nnyo ku muntu akulidde ekitongole kyonna Kampala ebisaaniko bye byavaako akazibu naye nga ekitiibwa Betty Kamya Aigigi yanoonyeza n'abikwasa president naga nti waliwo obulagajjavu obw'ekkobaane ate nga council Lord Mayor abadde atera okukimalunye nti sente zigendako obugenzi ono zisusse ekyo kibagobya naye nga okugoba Kisaka ne banne kitereza Kampala alimu emivuyo gyo mingi nnyo nnyino si leero okuva eri ddala ku amanyiyaze kitange yabeerako meya wa Kampala Olusimbi Mpanga kakati okuva ku Olusimbi Mpanga ekibuga kyakulwanga bazungu ssebo Kulubya ayingiddeyo Sensekawo taata woono basajja bayingidde Kulubya so Olusimbi Mpanga Kulubya yadda Olusimbi Mpanga yaddako Kulubya bebaba meya bazze batambula kibuga nga bakirwanira nnyo kyannaku mu Uganda tetulina capital city na Kamanso city waliwo capital city ne Kamanso city Uganda tukola byombi kyannaku nti abantu abatukulira bajja babyabufuzi ate kubombi nga tulina kyobagatta nti obalimu obusuubuzi kati neolwa abasuubuzi ne baleka bavuyisa oyo bajajinga abantu amaduuka mu ddoola ebisaaniko bayiwaawo
abebizimbe toilet bagisoloza kati nga Kampala City Council era bakirabi wali nebyetawuliranga nako ngebulidde mu strike wali akagugunga akaze bwena byejja basubuzi nga bagamba temugula maduuka ndalabye nga abasubuzi mbalaba nesa ndyagadde mbanyome nga mbutuufu abasubuzi abagala tetugula maduuka be basubuzi abatayinza nakuwulirizibwa abasubuzi abazi okuwulizibwa walupaliriya nga agabe magguli Bahamu mukuru Drake Rubega abo batabo nga tebabadde ne mu lukiiko sinoza ne ku lukiiko kwebali olukulira ekibuga byabine byabakasiita abakulira bakasiita basajja omusoga beta baweddere isibe bali abaweddere atiswe babayizo gamanti bayizo kwogera omusajja natya n'okutya naye nga ndowooza singa ekibiina kino ekya kasiito bali ekibiina by'obusuubuzi bwe n'ebyo mu Kampala byali badde bikulirwa omuntu kati nga olaba Godfrey Kirumira n'ebikulirwa omukulu nga Hamu Kigondo Drake Rubega asajja nga nagawa ne Rutamaguzi onamudde emaduuka mu kibuga abagumivu mu finance nawe oli mugumivu mu finance kale awo tujja kunawuga byoba kyekibadde n'ennongosereze zigenda okuleetebwa ng'okulunda tekunnabaawo bakabiridde nnyo ennongosa bakibiina kyabanaddala ba opposition nawedde okiribwa Mpuuga ina byeyongedde kaati kulina kubongerako naye biyambirawa jukira nti mu Uganda tukufugibwa ku majority rule omuntu abana abantu abangi etteeka ayisa mangu okusinga ayina abantu abandi nibo boyina nyo kati balole Ken James Demand babira mu parliament bamena abasajja benali manyinga bateesa waswalule agula woli Ken James Demand amama mbabazi babasajja abo nga babakwata kazindalo bawapa habulu dikinyai babi kati kero Absalomu Ngom basajja abo nga bakutte kuteeka eryokuteesa kiba kikambwe nnyo ddala kale kantandikire honorable Ken James Demand yabuze ku bantu airanga ajja kutuwa kibayita matters of the national importance njagala kyemva kwagala professor Walusimbi njagala okulamusa abannange mwenna bwe tuli mu studio njagala okulamusa bannayuganda mwenna njagala okulamusa abawagizi ba Conservative Party gyenja kulembera nga tulinze delegates conference mpeyo obuyinza njagala okulamusa abantu bonna abagumidde ebizibu bya Uganda ebitatendeka banyabo ne basebo ngambala musa anewunyiza nnyo nawulidde nti President Yoweri Kaguta Museveni very soon ayagala mbu kwongerawo daamu ndala ayago daamu ngeyo erimu esubirwamu megawatts 800 njagala Mr. President n'obwembe bungi okutegeeza nti rate gyofuulirako ebiyiriro gundi dams eraliikiriza environmentally kubanga damu wonna wogisa ku mazzi gaba gesala eyina damage gyekola ennyanja bidduka amazzi gakyuka agabadde amalamu galwala kale weetaaga okwegendereza ennyo okulaba nti tossa daamu buli wali kiyiriro olufalo lw'ebigundi obutonde bw'ensi tolutanga era njagala okutegeeza okyakwasika okutegeeza Mr. President nti Lake Florida mu America bwete bweyasaanawo teriwo kati bagizizikako ebintu ebiri artificial nebateeka eno daamu ogenda okukakkana ng'eweddewo Mr. President sa nga tonnaba kuzzaawo oba okuyamba okuzzaawo wetland esinga obunene mu Uganda eyitibwa Lwera tuli waredi nnyo nti daamu zonna zogenda ofuutika wano nawali zijja kusiiringako mu dakiika emu okaabe amaziga nga naffe ffennyini tukaaba kubanga amasannyalaze ge bayita hydroelectricity ge gasingira ddala okubeera cheap mu nsi yonna. Uganda ofuna omukisa ogwo in terms of accessibility to that resource kyatendo naye rate at which you are imparting dams at every source of waterfalls is an absurdity. Kyandibadde kirungi abakugu bakuyambeko okendeeze dams zossa ku river Ochamuzi president akyakuyita edda yakuyitanga ne munyumyamuko ebisonga tokyazitwalayo otherwise anti yagamba nze namulemesa bujagali nakyayira ddala ndagala kutegeeza Mr. President nti buli damage yonna ekolebwa ku biiriro ku ntobazi n'ebibira
ebeekosa ddamu zogenza otonda olwera afa negundi akati biri byotonze amazzi gajja kwagakendeera buli wetland wonna weeri erina feedback agyetwala ku Lake Victoria n'aliikiriza River Nile olubiro nebitulwa amazzi naffe eri wansi exactly kati waliwo danger nti nno kumpi buli woolabye ekiyiriro asaba amasanyalaze kyakabi nnyo abantu bajja kukyawa historically n'entaanayo bajja mu kyabo byonna bagatalina kyakoze oliba ogenze abantu bagamba nti yatuttira natural resource katonda gye yatuwa ekyo nga nkitadde wabbali nsuubidde nti Mr. President remarks zenkoze zijja kubeera some understanding in terms of knowledge in environmental knowledge, science nga era nkyalambulula matters of public concern. Uganda buli kiseera ebeera n'ebizibu era abantu abavaayo babeeko kye bakyusa mu ssemateeka waffe si baba bakyamu singa baba bakireeta obulungi nga bakirese mu bulungi. Aba Conservative Party nga kye kibiina kyokka wano ekimanyiddwa kyateekawo ekibiina ekyo kyatondebwawo okuzzaawo enkola ya federal Uganda mwe yazaalirwa ekirwanirira obutonde bw'ensi environmental conservation ekirwanirira abakulembeza ab'ensikira n'ababeera abasangibwawo abazungu bazze obwannannyini ku ttaka. Ekibiina ekyo kikiisa ensingo. Gavumenti eno yagenda neewuddisa abantu mwe yagala baddizaawo kye bayita regional tier kubateekerawo regional yalireeta era yagireeta si eriwo ekyali ekyobulimba eno twali tudiscussinga regional tier naye bwe bagenda final okussa ebyo ebyali recommended mu parliament y'omusanvu eri mu constitution ne bawandiikayo regional government. Kyo kyali kitegeeza nti abakugu mu legislative drafting nga nange mwendi baali bagezi baakiraba nti tosobola kuwandiika kigambo regional tier it is meaningless. Walina kuwandika regional government. Naye kaakati bw'osoma ebisaanyizo ya regional government kwekyo ekyawandikibwa mu mateeka under article 78 okaba n'amaziga. First of all regional government ebeera regional government. Bakola ekiwandiiko nga kisasamaza era nga kisesa era nga kyannaku nga bagamba nti district atevuganye neki evuganye ne region nga government weri ya region ane region ina government region nga bagikkiriza okusaawo omusolo n'ogusolooza naye nga region tekkirizibwa. I mean district tekkirizibwa. District bagikkiriza region tekkirizibwa kyeteekawo nejesolooza naye nga ate region yetesolooza ate nga kyandibadde vice versa. Bombi baali badde bakola emirimu gyegimu. Kansa ina point of information sekyo kyokka ajja it is 178 not 78. It is 178. Yes, I said 178. No, you said very sorry sir, very sorry sir. Kansa yabadde it is 178 naye nga kimbadde ngamba nti no district ne region focus yemu tuwandibadde okuvuganya. Lwaki tuleta government ebbiri nga tezona zikola omulimu gwe gumu anti kyeŋŋamba regional government ani tuteekawo ne district tevaawo esigalawo nga administrative area taaga okulungamya emirimu egikolebwa okuva ku kyalo kumuluka gomolola. Weebale nnyo netugamba bwe tuti nti mu lukiiko olutegekeddwa e Masaka nga ate ekibiina kino kya Conservative Party kyatandikibwa mu Buganda wano tusuubira era tumaze okuwandiika petition ya page 2 zokka nga tusaba parliament etunule mu contents za article 178 of the constitution ne article 1 okulaba nti eyongera ku buyinza obuweebwa region vis-a-vis district. Okay. Kisobozesa ebitundu bya Uganda 16 already ebiri mu constitution under schedule 1 and 5 of the constitution okubaako n'emirimu egyosimba gye zisobola okukola kuba singa regions zigabana ku buyinza zijja kulondoola ebyekka ebikolebwa government gye biraga eri ne corruption asobola okukendeera singa ozimba region nebeera n'ekinyusi ekisobola okulwanyisa corruption. For example ng'omova waggulu district y'Essese Kalanga ku bizinga eri esobola okulwanyisa corruption mu State House tena capacity tena maanyi Ssese naye Buganda as a region Victoria as a region Lango as a region Busoga as a region can do so. Finally Mr. President okumanya ebintu byenjogera byamufu weetaaga wenyini weetaaga regional government
kubanga twandibadde tossaawo minister in charge of Luweero, minister in charge of Munyoro, minister in charge of Karamoja, minister in charge of Northern Uganda, minister in charge of Teso. Mind you, regional government. Etekwa kubeeramu. Era Mr. President n'emirimu gyonna gijja kwangwira oboyo yenna aliddawo kijja mwangwira nga obuvunaanyizibwa tubugabanye mu bitundu ebyenjawulo. Ebitundu ne bitandika okukulaakulana okwannamaddala. Uganda gye bayita Uganda, the Pearl of Africa, yamanyibwa nnyo mu nsi yonna bwe yatambulirako ekiseera ekigere regional governments federal framework. Honorable Ken James Deman omukulembeze w'ekibiina kya CP ayambadde essuuti nnungi nnyo ddala era ne kala mpitirivu nnyo material tayi iri mu kala za CP. Gulino ne representing environment proper. Okay, omukulu tibirondwa Steven Bujingo MP2P Nakasongola Samkaute eriwe NRM. Abantu babuzeeko tuwe national matters of national concern. Neyanza nnyo presenter professor of lwaki wena mutambukira awadaku ate mukwano ono kanso katekiniko era katununya abade ati ona leko ni James ne kanso ni sima mwana mmonteka mbera mu koti bile bibawo ona mutamaguza ati kulumba asirika bisi na uli anisinga bali nisima ngayogera abali ajja mulumba naye nga igota kulumba no tutamaguza ono tutamaguza nga gota kulumba wali wenja ulunene nnyo naye ate wali nnyo abaganda bange bali mu studio mukulu wange ate senior waffe Mr. Ken James Deman senior wange Lutamaguzi wa council abali mu kitundu kino abalala presenter amanya nze tubirondwa Steven Bujingo nga nsinzira mu Nakasongola district ne particularly Nakasongola constituency ndi wamukusanya kuba nti negase ku timu eno njagala okwebaza abantu baffe bonna abali mu bitundu ebyo okusinga ddala ya Greater Luweero mwe muli Nakasongola Kaseke ne Luweero yennyini okulaba nti olwaleero tuzze mu studio ono kubaganya ku birowoozo ate nga yensonga ddala erina okutwalira eggwanga lyaffe lino mu maaso. Njagala okusaasira abantu baffe mu bitundu ebyo Nakasongola ddala Nakasongola abafunye obuvune abafiiriddwa abalina abalwadde ku bitanda tuzze batukubira amasimu kuliko baganda baffe mukulu yiga omwana we mulwadde nnyo ku kitanda n'abantu mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo mukama ababeere ate njala n'okwebaza abo abafunye ebirungi ate begasobola okugenda mu maaso. Ku ludda lwa ensonga nze ndi muntu wa wansi nnyo mu byalo byaffe ebyenjawulo muntu atandikirwako gavumenti zibaddewo tuzze tuziraba nawe eziri naye ngenda nfune essuubi eryaki mu programu mu gavumenti ngaawe batandise okuba bati bayambako ku muntu wa wansi okusinga ddala nti abantu baffe tutandise okuba tufune essuubi erikwatibwako omuntu asookerwako ennyingi programu zino za PDM programu ya PDM niyoga n'ebirala n'ibyaliwo okuva dda programu ya PDM emazeewo enkayana ezibadde mu programu zeddala ng'emyoga nga youth livelihood kubanga essente tekyayita mu baana abajja basomesa okusinga ennyo workshops nga mwezi gwera kati tukira ddala ku muntu asookerwako ng'eva waggulu. Okay, so eyambye nnyo abantu abatabadde na ssuubi era tutandise okufuna essuubi mu kitundu ndowooza programu eyo era yemu eya 4 ekamodo president jagenda 4 ekamodo ono Lutamaguzi bakisobodde ekamodo nga nene bujja bajja kumbira banakyalo nti obulimi n'obulunzi kusinga okusinza obesinga ewamu Nakasongola wonna yekulinda kuli kulungi ddala bwe tusomesebwa 4 ekamodo gavumenti negikwata bulungi ndaba nti wajja kubaawo ennyingiza abantu bonna Nakasongola bitundu bimeka balina kibayita 4 eka tuli bankusani Nakasongola buli muntu asinga ayina ettaka abasingamu so batono nya bali mu butawuni abatalina ttaka naye ng'ate gy'aveera mu kyalo ayina waavudde kataka kerajja mu kibuga wano okukola emirimu kubanga asobola okutandika naye enkozesa ensomesa yebadde tenateekebwa mu maaso okulaba nti abantu basobola okwebbuula okuva mu bwavu so gavumenti ekoze kyamaanyi nnyo bwe twogerera ssente za PDM kumiruka zituuse
abavubuka batandise ozifunamu basobodde okubanga basobola okubona ekyebeekole batandise okubanga basobola okukola naye kikyabulamu ekiraba mu kitono tizikyali ntono tulowooza nti singa zeeyongerako nawulira bakabira pulezidenti yakyali eruweero ngaga nti waliwo werosiyamuga nti ze sinazifuna kyamaani kyamaani tebabawa twatandika n'omuntu asookerwako ddala abobeera kiyamaani oba ogenzeko waggulu oba olina obusobozi kiyamaani yazisaba ndowooza nti omuntu wabeera kiyamaani ow'ekitundu eza PDM obeera kiyamaani ow'ekitundu oba olinako kunyingiza mu maka kuba okuŋŋanyiza amaka agasukka mu 3 ogakulembere kitegeeza gaba kulabye toyasobola kulembera muntu toliko waggulu kulembera gw'osaba omunnyo tekisoboka so ndowooza nti balindeko feze zinaddako mu maaso bayinza okunkululira abakyamaani babateekamu nga basobola okubateekamu naye nga tusookedde ddala ku muntu ono owansi ndi musanyufu nti ffe waffe nsobola okutambula kyenyina nenkitunda nenkifunamu alina kyatunda talumwanjala so tunagenda eprogramu eyo mu nkola tujja kuba tusobola okuyambako obulungi so nyamba buyambi abantu bonna betande eprogramu eno naddala ya PDM tugenga sobola okutambuza obulungi abantu baffe mu bitundu mwe tuwangaalira. Webale nnyo oyo omukulu ye Tiberondwa Stephen Bujingo MP2B Nakasongola bagita county constituency ono okubuza nnyo na Lutamaguzi